Kakalaamu ngenda kugamba mukyala wa Bobi Wine waba yakubye yabitinze security n'afuluma Uganda ne waba yagenze Zanzibar Yamukiliza security ya Uganda eri compromised. Museveni siye mugezi n'ekisangiddwa Uganda ngeri mu position nti abazungu abeetaaga Congo, Somalia, South Sudan ne okitegeera balina kukozesa Uganda. Kati newankubadde baba tebaagala bukulembeze buli awo beefuula abatalaba bibi byayo ne bagamba kabasooke bakigumiikize bali kiraba. Kati nzija mwe mwali temumanyi Museveni we bavumira ebisiyaga nga babisiba ku Bobi Wine. Twagenda okuwunzika Trump ye yakawangamula nga Uganda ebadde efuna $1 million 10 to sensitize. Can you imagine? Just sensitize kwe kubuulira bannange si bibinyo bannange mulye naye nga bakwata bedi bwanika ne bamuwaayo miliyoni nga 3 awo avume Bobi Wine ng'asiba ku CBS eya Buganda. Bucha Trump ajja n'agamba Uganda tubadde tujwa $1 million 10 abedi bwanika pasta yasiri kati yakoma okwenenya okumanya Bobi Wine atabuse katika nkubule gwe Kakalaamu. Bobi Wine yategeera Museveni tosobola mukuba wakano musobola agenda kubba agenda kukola buli kimu amanya agajjawa yesiga bazungu oyina mukubirawa mu bazungu mu kisaawe kye wetwogerera wano Kakalaamu kankubuli Bobi Wine ayina point 10-0 Europe yagikutudde ku Museveni byola bebyo ngebyo kusaaga Kakalaamu nkubulira era tebakulimba Kakalaamu Bobi Wine olutalo lwalukoze. Kakalaamu nze njagala nnyo Besigye. Bobi Wine watuuse Besigye tatuukangawo. Nkubulira. Besigye yaliwo nga tebasibaayo banyankole. Kakalaamu mbuli abanyankole basiba ku mulembe gwa Besigye. Tebabasibaako baluwa. Mbulira abanyankole be bakwata nti bavudde Kiruhura. Museveni n'abasiba. Nkutwale Kiruhura nkulaga abaana ba boda nga 10. Kutwale entunga mu Janet Java. Bali munda. Gumunyo nyankola bali munda. Ne vice president vice president nga mukazi. Kumenda ne Besigye samugoberera nnyo sijja muwa. Buuzanze. Kakalaamu kankubira okumanya Bobi Wine is God sent. No one knew nti Bobi Wine agenda kwogera mu Geneva Summit. Aleeta obujulizi Museveni nga we yarondera yewe emitwalo nga abantu abali ku kyalo tebasukka 10. Kati okakasa otya omuzungu ajja n'akuwa obuyambi n'agamba linda kuba nnange omusajja we yarondera amaka agali ku kyalo tegasukka maka 10 yafunayo emitwalo emeka nti 10 naga atono mubbi muzibu ne bagamba twagala wano minister abazungu abakimanyi Gaddafi mulabo bano bakabana ne bali omusubavu mabazungu Kakalaamu Gaddafi yavumanga abazungu bagambo yayuza ko n'ekipa Gaddafi ro yasomba okuba mu UN yakola bwati yali mu UN jukire no branch yeri yagenda okogana nayuza charter UN charter gemateka gavuga UN najiuza. That was the last time Gaddafi ro yasemba bano tiseba vumi Gaddafi yavumanga abazungu yawunzika ate oyagala kungamba nti parliament ya Bulaya neyogera ku Jolo Senyenyi like that ebuli dobye yogera Kakalaamu omuntu nadda bwati mbw ali ku BBS naga parliament enyini ambunyi eyo gise yanita amonge Bobi Wine yakoze record ate kati kankubulire mute mwategedde bw'oba oyogera baagala nnyo okugoberera bantu bameka one ku social handles za Geneva conversion ababaddeko. Bobi Wine yasose n'asika abantu emitwalo egi nga tekibangawo. Go and check. Yasose n'asika 5K nga yakatandika awo abantu bali okwo nga nekyo kyenyini tekibangawo. 5K yokka yabakubye enkiko nga teri speaker ali ayogedde abantu ne baba 5K nga bamugoberera n'agenda mu 10K nga atandise. Kati ebyo n'abazungu babigoberera nowa Venezuela teyawezeza 1K. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now.
Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany. Ng'okola emirimu ebiri ku esatu, wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka. Naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka. Bangi kuffe twava eka n'ebirooto eby'amaanyi. Wabula oluvannyuma ne twesanga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe. Era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno. Wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga. Waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu. Mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi. Nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya. Ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe. Okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa. Tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera. Ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova. Tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero. Bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga tetulina kyolaga kizivaamu. Nyiga mu linki eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga KAKALAAMUDAANSWER ku +1 647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Witogenda vayo mpolampola. Tunatera okuviirayo ddala. Ate olowooza gye tuva tuddayo emabega. Nina mukwano wange tukolera in the same building. Muzungu agenda kuweza myaka 45 bana musa. Ati juzi jukira bana abasajja bakuyetinga era nze wenzira ye Uganda. Nange ngenda kuleetayo olunaku lwa family day. Otandika family nga walaba gundi oyaleta Valentine nawe ogenda kukola campaign ya family day anja kuwagira njinonyezeko ba sponsor tutumuke abantu babereka waliwo restaurant ya General mu Europe nga mujja ne family nga bateekawo ekibbo amasimu mugaleko omwo ogende concept za tebazi basalo zimba kama daga tukuyetinge paka tukuyetinge ebintu nga teri byanaka basimu family day to promote atugenda ebyo tugenda bikolera dda nze nja kuwagira amina bulambuka tulina kuletawo ekintu eri restaurant eyewuunyisa mwe mukikola babasalirako ku ssente kubanga abantu ogenda n'olaba abantu nga bazze ne mukyala we n'abaana ne baba n'amasimu nga bali omwana nga ali mu kunyiga bwati anzitu kati era wanga akimanyi bwetuba tulya alina kunyumiza nyina munyumiza nga tuogera tewaliyo byakwogera ng'oli kusimu ate alina kulya kati gye tuyita dining nze wentuula yeba dining bonna balina kujja wendi lunaku olwo nalwagala nnyo era olunaku olwo nenkakasa nti ate teruliiko nti no tona kukola family ero jjajjikola so werubeerawo luba lukuyamba kati yali aŋŋamba engeri gye tuddukamu ennaku engeri gye ziddukamu ennaku zino zaagala just kuwulirako nti mpezi z'emyaka 5 ziryoke ziweere kiki ekige emisinde emyezi gye gidduka gye giggwako n'ennaku z'omwezi oba oli awo akatandika leero lumu ogenda okuddamu okuwulira nti leero 16 leero 2 guweddeko kyekigenda Kakalaamu tujja kukolayo akantu nga oluusi kale luvannyuma lwa weeks 2 mu video zaffe tuliya akantu k'okubuulira abantu abali e Bulaaya musama ne ba second emu sama tujja kuddayo wabweru nedda ngamba mu video bwenti for example nalabye nali njogera waliwo abantu abamu abankubira omanyi munaye ate kinewunyisa abantu bambi abamu ababayeyo nga bajjula okukwata ne peni ate mwatu tebatera kukuba masimu obimbirekera awo ate ne balyoka bacomplaining ano mwana nawo bafuna noga ate mwali mwatulaga nti mubigoberera mwatugambanga ebyo tebabyogera buli kimu kyoleta ekyo kati wetwaga nti banaye nti ate lwakitemu kyayo nze mugolaba mbadde nina ekitabo kyange nga buli kyemwogera nkoppa what do you want kati akanyomero tujja kuteekayo akanyomero mu video zaffe ku bantu abali e Bulaaya nti kano katono nnyo of course nga Kakalaamu wagambye sama ne kamba weeyo aka winter katono nnyo
waliwo omusajja mu Nigeria yagenze n'agamba because me abansomesa omuntu wakugira ekintu gerezaako example to justify what I want to say. Olaka kalaamu twava Uganda majority abantu bonna abavudde mu Africa baze kukyusa ku bulamu like 90%. Okabuli akantu ako nsimu na Uganda sichi bonna bonna ne waba mu Iran nga immigrant era naye ayina point age kukyusa bulamu era onjukizanga ku kive Bulaya twogere ku kintu ky'aba Nigeria n'abazungu abagenda okufumbirwa ba sister baffe mu Africa. Bw'olaba ng'omu Nigeria ng'ali mu zino ensi aba munaku ewaabwe actually kankidde namu teriyo mu China gw'olaba mu zino nsi nga mugagga China. Omuchina omugagga takuba kyeyo. Omuchina omugagga ajja kutandika business empire ate bo balina advantage ewaabwe nti babawola n'obbawola ssente. Omuchina wabeera wano n'afuna empapula just afuna ofunye permanent residence ewaabwe addeyo ne bamuwa ssente nga Exim Bank weewola Uganda emuwola ng'omuntu kyovula abali nnyo mu restaurant ne mu real estate. Kubanga kati webamuwola bo abachina balina concept nti baagala okuzimba y'abachina mweze ensi ate nga baba makinga kati ate nga bwana buto bwe buti kati Uganda tetukiina gwe wefuwako buli kimu. So bwe tujjanga 90% ne tujja mu zino ensi kukyusa bulamu bano ba wisdom batono nnyo n'abanfaanana kubanga tulinayo Lwakana Rugunda abava mu Uganda nti omusajja ajja dokita yajja ina ssente zikyobula ne yatuuka mu America yasomayo katono n'atandika eddwaliro lye mu New York. Lwakana Rugunda mutuuze wa America oyo musajja gwolaba well respected be batono. Naye bw'ova mu Uganda n'ojja mu zino ensi wajja oli unstable financially. Bwe watuuka mu zino ensi omanyi kye wafuuka? Wafuuka unstable mentally. Two things. Wajja oli unstable financially. Nojja mu America oba mu Europe nofuuka unstable mentally. Kakati ebyo ebintu bibiri olina okumanya. Bwe mba ndi mu America oba mu Europe nga ndi unstable mentally nga nave waffe nga ndi unstable financially you gauge. Kuba byombi bisobola okukutta. Bw'obeera mu Africa ng'oli munaku nnyo naddala nga tolina famire tolina mikwano osobola okuba olina emikwano naye nga tolina famire nti nga n'olwala malaria esatu gikubula egikujjanjaba osobola okufa. N'okujja yakujjayo obujja ku kazigo kaawa akutwale mu ddwaliro okuddusa. Ne mental problem zisobola okuttira e Bulaaya. Kati gwe mwannyinaze ali e Bulaaya muganda wange ali e Bulaaya weeyingamu bw'oba wajja ng'ozze n'ekizibu kyonna oba ng'oli unstable financially n'ojja e Bulaaya n'ofuna mental issues toganya mental issues okutta. Okawulira akantu ako kubanga zikutomera esobola okujja ng'etandise gwe kulowooza bulowooza nti wali n'ojjukiramu omupiira wagulabiranga awo mu bbaala e Uganda naye nga wano tugulaba wano kakalamu abantu balaba emipiira ng'oli wekka naye nga si kye wamanyira you are missing something. Olaba Abangereza abo Omungereza ava mu nnyumba ye n'agenda mu bbaala okulaba omupiira omanyi lwaki kye kibanda kyabwe. Mu Uganda nga bwe tugenda mu kibanda nze nnya DSTV ewaka buli kimu nkiraba ewaka nenyumira nnyo okuba n'emikwano gyange nga tulaba otti omupiira. Kati Abangereza ava mu nnyumba era ebbaala nga waliyo omupiira kakalaamu yitu twagenda okulaba Arsenal olaba ebbaala ezo yitwagula n'emmere awo okumpi biki nga abantu basimbe layini kati abantu bekyovu bali banywi baba okimanyi kakalaamu abantu bajjaawo nga tebeemanyi tebasobola na ku exchange nga namba naye nga basobola okunyumya ng'abeemanyi ate bakuba omupiira Arsenal katugamba Arsenal babakubye bonna batambula bawotosebwe bonna tebanyega olukulo olwo nalolaba ekkubo lyonna lyonna ng'olaba liri bwe liti ne baŋŋamba ne bawangula oyinza okulaba era abatunda omwenge awo babeera basabirira singa kale yadde bagikuba nnyo Arsenal lerekebwangu kati so gwe munanga ate munetwogedde ku gundi nezijukiramu ko egundi eyo nga tuvaayo eri tugenda okugula ebimere ebyo tugenda tulyako wali tugula jaketi tuyingira
naye wantu awanyuma abantu wanyuma era kyovula muzeeyi waffe ow'UK muzeeyi tukutumiddeko nnyo sawa inaatulaba obeera wano nolaba omuntu ng'agenze noga kale munauganda yenna ali e Bulaaya n'oba Saudi kale katubagatte tokkiriza stress okukuba olina obulamu you have one life bw'olaba bakiyita yolo kyeki you live only once yolo mbadde sikimanyi nti kyekyo olina obulamu obu either osobola okugumiikiriza ekizibu ky'olimu n'ofa ne tukusondera ne tukuziika nenze mwanyinaze nkugamba bw'oba owulira ebintu bigaanye siba bw'oti emigugu odde ewammwe teri agenda kukusekera ng'oli mulamu. Nze Kakalamu okimanyi nti nyina omuntu oyangambaga w'amaanyi nze nali Kakalamu takimanyi nti nali nzirayo Uganda naye omanyi nti waliwo omuntu yangamba wizidde omugumiikiriza empapula ezo omala ojja obutandika okubeera e Tanzania oba e Kenya nanga wali obaddeyo gwe kasi ozifuna gwe tambula teri ajja kukunyiga otambule ogende oli Alex mukulu omumanyi omusajja oli eyagala ennyo yafuna gundi mutuzo alina permanent residence ya America yatambula n'afuluma kati don't oyina obulamu bumu bw'owulira nga kikususseeko genda ewammwe tuula buli muntu aba ne bakita setback nze Kakalamu nali nkolako business nga tusobola egundi omusajja n'atubba nenzira ewaffe bwe nti namala endowooza omwezi gumu nga mbeera waffe mu kyalo nno ate naddala omuntu nga weekozesa setbacks zibeerawo so baganda bange mbagamba nti newankubadde twajja tuli unstable financially ne tufuna mental issues oba stress ng'oli Bulaaya ndaba basista baffe balaba bali mu bakadaama muwala gwe kati waliwo omuntu eyayogera nendaba video n'agamba nti akebaka ku bawala 10 e Dubai awo muwala gwe oba oli Dubai nga wajja kunoonya ssente omuntu n'agamba yakebaka ku bawala 10 naawe n'oggulawo amagulu deni oba musiru anti waliwo abaana abamu be mwayogerako abaveeyo kamwenge eyo wansi eyo obutuufu nga tebabeerangako mu life ndala yonna nga yaveeyo wansi n'asala busazi n'agenda e Dubai ate abaana balungi jasi babeera babulako obuzi ssente tibwatuuka e Dubai bitale ebyaddala abalina life gya misinga bali babeera mu kwegoba si mwalaga mu kwegoba nanti balalulalu kwati kamazzi kati atuuka e Dubai abana omanyi nti ababaana abava facing oba mutwale kubanga zino company tezikyatuma baganda bagenda eyisinga ne bajja abawala tayita na Kampala bamuyisawo buyisi paka ku kisaawe kati atigenda tutuuka e Dubai ate nga balabika bulungi ajjukira abanature mweru bitya kumulongoosaako bulongoosa atuuka e Dubai omanyi nti omwana oyo eyava wa facing atuuka e Dubai nga gwoli mu New York nga alaba akusinga kituufu asobola n'okuvuma naga kiki oyogerako nga gwoli mu New York ye ali wali Dubai n'akuvuma kati akalowoozo kano bakakutte bulungi mu nsonda ebakunyonyodde ne bakugamba nti mental health yo kintu kikulu nnyo kirowoozeeko olaba nga kikususseeko naye nze ndowooza ebiseera ebisinga kiviira mu kusooka kukola reflection kati leero mbadde nina kyembadde ntambula nina ekintu kyembadde wali obaddeko awo ng'oli wakati in a meeting with yourself ng'oli mukuvuga weka ng'olikaniko kiwuliriza ng'oli mu meeting naawe ebirowoozo bikubagana kati nina akayimba kenawulirizanga for almost 5 years nga yalinga ringtone yange yesimu akaita champion akamungi nakagala nnyo kati bwe mbadde ntambula ngeze kulaba kapopinga ku YouTube nga nvuga nenkakuba nenga nali mpuliriza akayimba kano nga kyesinga dream for 5 years yokukola ku radio naye wabongo babe bungamba simba sagala sibbi sagala ndala zonna simba finally nengendawo so nze ndowooza ebiseera ebisinga kisooka kubeera naawe kyowulira mu eri kyogamba kino kyengenda okwezimbamu kati nga bwe twalinga wano nga bannanki nze sikaaki kansooke ntambulemu bwe naatambulamu jja kulaba ekiddako era Katonda yakikuwa kubanga era yakutambuza nakukomyawo mirembe you get
so kisoko kyezimbemu okibelieving waliwo omwana gwetera okulaba agamba ebiseera ebisinga if you see you have to feel believe then achieve yeah kati so akulaba no feeling no feeling yes nti nchiwulira kati nchiwulira nchambadde no kiriza yes then no lyoko okifuna yeah kwanirizaako nnyo amina nekirala abantu abagambye comment bannaye nze sisobola kukakkanya bakomuledi bange bannange sinnagambako nti muganda wange muto wange yeekolera ali mu camp nze njogera nnyo kuyeekolera kubanga muganda wange saga kugeza ku bantu nange yeekolera I have so much respect first of all olaba ekyo kyoyogedde nze nagamba wano bw'oba oli wonna wooli ng'olina ky'osobola okukolera ku baana abali e Nairobi most especially nze gwe mmanyi muganda wange yeekolera nedda kankusale kikole we twali twakajja wano omuntu yasooka okwogera byonna nga tutuuse wano ebyamagezi binalaba nga binnyamba mu kaseera ako ku internet mu apartment mu Airbnb gye twalimu waggulu awo kushuma yali smack tawane Matovu Junior ne mulaga ne mugamba one time nja kulaga abantu that documentary we twasookera life started here with few moments later nedda wano nade olajikola kwa bagamba twasulanga mu church nina jikola naye nina stage gye njagala nda I thank God ndaba ngenda you right when naba nkitambudde nga kituuse definitely akatona apadde obulamu I'll give it nja kiba wate nawe nja jiddo kimedi njagala wano n'obulamu we waddako awo batuyingidde kwa twabeeranga eri waggulu nga tumanyi kikiddako so otwabeeranga awo ekintu kye nasinga okuwulira omuntu yayogera ebintu byonna gye nawulira nga byali binnyamba yali yeekolera natunulira ka video ne ngamba mu butuufu yeekolera onyambye oyogedde ekintu nene tunulira Ntambi tunulira Frank Ntambi yali antadde mu depression nga I know era nakubira Simon ne mugamba soko ntereko omuvubuka oyo ku ssimu omungambire waabaalina kye nali mukoleddeko ekyamagezi oba kyawulira nti kino nakimukolera mu bulamu mugamba ayogere ku ekyo ne waaba awulira nti sina kiramukolera mu bulamu kimuyambako kimugattako andike kubanga byayogera byonna tewali kinyamba ku ssaawa eno so yeekolera nze ekyo buli wenkuwulira erinnya yeekolera linzizaayo wali bwe twali oli wakati mu masaŋŋanzira onaakuba kino nakugamba jangu eno nokugamba kola kino gakola kiri weetaagayo omuntu asupportinga eyo jjane gy'otandise yeyasooka okwogera ekyo ekintu so muganda waffe yonna gy'oli tewali wayinza kukakkanya tewali era nze wenyimirira wano nze kankubulye Kakalaamu nzikiriza bwe ŋŋamba nti nsaba abantu abali mu diaspora okuyimirira yeekolera amanyi kyekitegeeza nti waliwo omuntu asobola okuddawo naga Kaye yagambye kanoonye ku mwana so ate nandiza wano n'ensirika kyova olaba nti nze ne nali ntambula juzi nagezaako munoonya mu campaign ne ngamba waayi gwabyali biseera bizibu abaana nga babakwataawo bano badduka bayingira Nairobi kati ne ngamba wenamugezaako era gwe nafuna yekka yali ttawa ttawa naye yali ayiriba ebiseera ebyo gwe muganda wange bamugambye nti yabbye batule simanyi batule era nze wendaba ttawa nga namulabye ng'akomyewo ne muganda wange ate erinyandirabidde ate yako galubindi ng'akola interview muyabba jjamba naye bannanga ebintu ebyo biraba byangu nga tebagambye nti ggwe abasajja abo bakuteekako ekintu kamateka ke baakatwala musajja wattu tawa kati abo abaana obalaba Kakalaamu abo abaana balina bye bakoledde Uganda kubanga nze Kakalaamu nze ondaba nze nasonyiwa Obote nze Obote wendifuna omukisa ne ngenda ku malaalo ge nja kufukamira mugambe Obote nkusonyiye actually mu kamera wano Kakalaamu nze nganze ne family ya because nze kati nze Kakalaamu ndaba nze nafiirwa no kuva ku mukuru waffe okuyingira amagye it was because of abamu ku bamuzeeyi baffe taata wange enyini n'omusajja yampangira ensi yenne mumanyi osegera ekintu ekyo nadduka musajja tera ending up nga bamukubye amasasi nga nkyalina mu lubuto kati nze naye ku mulembe ki naye ku byendabye ku gino emyaka
nze nja genda ate ku UPC nze bakulu bange taata wabwe omu ku bazimba UPC nja genda bwenti mukulu akena wali bakyali mulamu mugambe nkusaba amanya gange yenze yono nina taata wange step dad amanya ge yono nsaba kuntwala ku malalo ga kitaawo obanzikiriza n'otantwala ngende nfukamire nzi musajja mulokole kwate Bible ngambe nenenya binali nyigidde obote mwekakalamu abasajja bakoze ebintu mu Uganda nga nebiri bibatunyumiza ebyobote tebiriyo kati kankubulire do you know nti omuntu asobola okugamba nawadde ndaba gundi Museveni ng'ayogera Jeno Museveni ng'ayogera n'agamba mbyeunyo amin sajja akola ebintu ani kyena ne lumu biki Kakalaamu nze zebura era nagamba Muhanji awo omukulu w'ebikonde era njaga kwebaza Muhanji president w'ebikonde nali mugamba ku mwana wa zebura ne mugamba Muhanji nkwegayiridde ku bantu abamu ne waba batantu n'enzura batantu alina omwana nsolo kubira Muhanji ne mugamba Muhanji bano ba boxa bayambe ku baana baabwe era Muhanji yangamba nti wisdom nze omwana wa zebura wali bayina fight oba mu America because it's just a letter nja kuwandika era omwana wa zebura by the way is doing good yali ne mu luyimba lwa Jeswa Baraka olu Morocco omwana zebura lwakubanga bambi tamanyi kola mawure singa nze mbaddawo ku ground e Uganda omwana zebura asiba Bungereza yakuba gayi awo mu Dubai awo yagenda ko ne Bungereza emirundi ogimanyi yakakuba abazungu ne munange simanyi lwaki amawulire oba lwakubanga musirise simwogezi nga taata we omwana akuba ebikonde munange ayina engeri gyakikolamu ate nga Mayweather olaba Mayweather byakola bino ng'ali mu ringi nga sabwati neyeyagala omwana zebura abikola ne muganda wange bakuba zebura lwa statement eji bwe bamala okutta abakuumi ba Bobi Wine zebura n'ayogera ng'alinga omulalu n'agamba Bobi ngenda kuwa abaana aba ate yali akisobola omusajja aba bagenda kukuuma kati zebura yali operative of course nga wa government naye nga ye muntu buli omu amwagala wona kawempe nga wabaawo ekikyamu negobabye buli omu akubira zebura naye of course buli omu amumanyi nti okay abasecurity bakwatagana naye zebura yakyogera mu wiiki eyo zebura bajja ewuwe ne bakonkona we bati natuna abasajja nga balina emmundu yayita mmanju ne bamugoba era waatuuka oba mukubira amasasi omusajja yakokinga zebura yasifukamira kubanga yadduka katiraba kyokka nga awantu amanyiwo mu katogo yali amanyiwa laba we yadduka olukuubo kumbe eri omusajja yazimba ekisenge kiwanvu kizibu nga talina waabuukira n'afukamira n'abagamba nange ndi mukozi wa gavumenti omusajja n'amubuuza nga buli obawulira n'amugamba mbuulira amanya go gwani n'ayogera amanya g'amatuufu n'agamba zebura omusajja n'amukuba amasasi ku mutwe baali gwe banoonya Jeno Museveni najja ku TV Kakalaamu bino si kukanga naye bye bituufu mba story n'agamba nti ffe twasse zebura bagambye naye omusajja yakizuula luvannyuma ti information gwe bamuwamufu kyobula baatuma owa poliisi bamwita Kafeero n'aleeta ekisawo kya ssente ewa mukyalo kyali kigundi si kisawo bakita an envelope kagamba of course bakwata waliwo abaana bakwata video naye ng'abantu mu katogo tebagala kulala na poliisi na wamaje kitegeeza zebura ye bishop room waffe fe abaana ba ghetto kwanza singa teyali zebura nze sandi survive nze mbwayise nagenda Bugenzi n'abantu abalala batta zebura kati gwe ku regime yo nga batta zebura nojja ne ku TV noga ffe tusse zebura aye nogamba mbu kubanga yes fe room I don't know room samulabako nze gwe manyinga room wange ezebura ekyo kimu genda ekibuli olabe bannaddiini nga bagamba n'okugamba abakatoliki nti Christmas ani yali archbishop yali archbishop yali bishop ani abakatoliki archbishop oyogera ko ono gobadde oyogera ko luumu obwo mulala ava ku luumu ono abakatoliki juzi yafa mu bintu bye bitakwatagana abakwata obuyibwa ne babokanyuga okay nyali mvide ono muzeeyi basanga mu buliri yes nga mulamu bwati nga mufu
Amusanga mu buliri nga mufu. Anti ng'ebyokunyonyola bitono. Linnya liri ali lisoundinga nnyo by the way. Nnyo. Ate yali oyo Bishop w'Abakatuliki. Kityo Luwalira. Kityo Luwalira. No, ndaba Kityo si Luwalira. Crispus Kizito Rwanga. Kizito Rwanga. Yes. Ati Bishop. Enfaye nga buli omu naye buli omu asirise busirisi bw'ati. Nze kambabuulire Abaganda bonna kyova olaba ne Bobi Wine yakwata ekkubo n'agenda n'asulutinga Obote. Why? Bw'okomparinga Obote byakola ne ku mulembe guno era ngenda bagamba abantu basirise busirisi bantu mugenda kuvaako abantu batandike bwe bati okuleeta kimu ku kimu ogenda nakwewunya gwe. Sebo tugenda tandika leero naye tugenda kuyita mu ekyabadde Geneva ne mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yayogeredde n'ayatula ekyama n'agamba famire yonna abaginoonye nga muginoonya yapyanta mu maka bakyali abakuuma. Juzi wano wabaddewo vice president wa Nopu owa Eastern Mukulu Nambeshe yakulemberamu abantu ne bagenda mu maka nga bagenze kunoonya kulaba ku famire tebabakkiriza kugenda naye poliisi bagamba nti poliisi ekyaliwo. Mwami Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba Babi mukyala we n'abaana baafuluma tebaliimu. Ekyo nno nakyo Kakalaamu nakiwulidde mu statement ninga linda Kakala omusajja ng'akyogera tuli ku platform yansi yonna era kati wano nze nina teacher wange mukwano gwange nasanga Dr. Sam Kazibwe ku CBS nali nvaayo bwenti nanyimiriza nanga mwana gwe byoyogera mbyagala mu biseera ebyo nga mpanda omuliro bwenti ena mga Dr. Sam gwate byoyogera nga ndabanga ebiri otunyonyola Irani nga Irani n'otunyonyola ng'ebyo byateeka bizibu nnyo n'agamba mwana wange ebyo byoyogera ebyo fe abamu tetusobola byogera bino nze byenjogera biri mu kitabo byawandiikibwako yansanga and I'll never forget by the way kyeneerabira nga we nali singa nali munange nze kati ate nakwatibwako Dr. Sam Kazibwe bwe yaŋŋamba ekintu ekyandawona kubanga ye muntu namulabanga bwenti nga nze ku CBS waliwo abantu bendabanga si bannanfuusi nze nina abantu awo ku CBS benajjanga bwe nga bankwe ne oyitawo boti baga akasajja kano lwakika nze Katikkiro yaŋŋamba Kaye nkwagala enkya mu office yange ngenda okujja n'ensanga omuwala nga Munyarwanda nangamba tosobola kulaba Katikkiro nga ndowooza asanga nangamba gwe Kaye siri kukkiriza kulaba Katikkiro era nakola bwe namugamba omuwala Katikkiro si yafuula nze kyendi kangende kale ndabe wesitalirya ndi Busanga esegedde nolaba abantu ab'amaanyi abantu nga beetoolodde abantu ba Buganda nga bebasalawo muwala Munyarwanda kiringa Buganda Land Board nalaba omusajja ali mu Soga ng'alemesezza ekintu eki naye namugamba ettaka lyange nno jja ddita kubanga tujja kuzulumba paka naye ne mubuuza naye banaye newankubadde Buganda ekkiriza buli omu kati gw'ova ate wano okubanga osalawo wano gw'omusoka mu bintu bya Buganda Land Board. Omunyarwanda si ye yansala engwala. Yakusala engwala? Ewa Kabaka natuteekako n'agamba twagala kutta Kabaka. Omunyarwanda atasemberera Kabaka. Etajjukira gye twagala Palaso nga Palaso ageze kuyinga. Kituufu. Ne balyoka batukaba obubijjo. Omunyarwanda n'alyoka nkuba engwala. Omusajja adduka n'okudduka nga Lutwama afande Lutwama omujjukira ali yantaasa. Bwana Kakalaamu situkawo ndabye nnaku nengamba nogamba nebanna kuno ku Kakalaamu ebintu biri awo emmengo ng'okwata ku mutwe n'ogamba ozza kulaba Muganda ogenda okutuuka ku muntu nga n'Oluganda lwayogera lwa bibyenyefu naye nga yasalawo n'obuuza gwe wajja otya mwenu woofiisi yayogera statement sirigyerabira yali nnene nnyo yaŋŋamba ani ye bakkiriza okujja wano oli nga yakubuuza mwagala kutta Kabaka ekigambo bano bagende katwe basookere kato ku poliisi bakumirege gye badde bagenda okutamu Kabaka yoyo omusajja siribwerabira bannange Kakalaamu kyekigambo kimanyi goddawo amagamba omuwala nga mweru ennyinda eri bweti yali muwala Munyarwanda ngamba gwe Kaye tosobola kulaba Katikkiro ne mugaa nze Kaye nali ku misinde gyali na misinde bwegiti era ebifaananyi bange ogenda ku Facebook page yange Kaye Wisdom
owa guy captain najja nanga bakuyita nemugaba ni siva wano Kaye bakuyita ngeno tunderi nga mu tent nenzijera nemfukamira batukuba ifana nembitimba nangamba yanga gwe Kaye lwaki ompisamu eggaali kubira ebyakabaka bamukuba nankani biki namugamba ekintu ekyo kyo kyayitawo naye nemugana munanga omanyi kati bebituuka ku byakabaka buli omu ayina aba emotional nemuganja kubulira ebyaddala nze nalaba nga sina gwe nnenya okujjako gwe naye nsaba onsonyiwe nga ndi kumavivi nemugana naye tuyambe totuwe ebifaananyi ebiringa bwe bityo ku kabaka kubanga tujja kunyiiga tujja nakuwemula bwe kituuka ku kabaka nze I don't care ekiddako nkiraba luvannyuma nga bankubya amasasi bansibye nene muga kakati gwe waleeta ekifaananyi kabaka ng'atunanga omuntu gwe tutakola ki era share nali ngikola ne kasuku nangamba kati Kaye ne muga n'ekirala ow'ekitiibwa tulina obuzibu emmengo teriyo department y'amawulire before basobola tucontactinga naffe betucontactinga nangamba jangu twogere omukyalo omunyarwanda gwe nasanga gwe Kaye ku listi zennyina toliraba ki katikkiro nemuga nze gwe yayise ndi musanga nemubuuza gwe nze kutuuka ku linnya lyendiko nsoose mulaba era nkyogera kankiddemu nze nga kabaka bankwasa mukulu Ntege head of protocol wa kabaka buli kyenjagala mu family ye gwe nkubira kati nenga kadabo ono so ye tubadde kujja okutuuka bakuuma lubugo lubale mubbi abasirikale bakyali mu maka naye kyewuunyisa babbi yayitibwa ku basirikale akalaamu ekyekintu kati ekyekintu tokitwala nga kyakusaaga kakalaamu ngenda kugamba ebintu bibiri abantu abamu tetwagala nnyo comparinga kakalaamu oba olwanyisa gavumenti ya dictator most especially government ya Museveni nga gwe Bobi olina okuba steady. Museveni alina advantage either a geographical advantage ku bazungu tosola kati for example tosola kulumba United Kingdom UK ensi ezalumba UK zonna zalemwa UK at its weakest. Germany alumba UK ne Air Force yonna ey'amaanyi lwaki UK eringa tebene eri surrounded by water munsi yonna navisiru ya Bungereza actually bagiyita batya Royal Navy ya Bungereza Royal Navy yes yekyasize munsi yonna tebakulimba bine bya US Royal Navy ya Bungereza Abangereza kuva dda genda olabe okutandika ku Vikings Abangereza barwanye entalo kuva mu lukumbita even before Jesus before Jesus nga balwanira ku mazzi bisera by'aba Viking nga balwana n'abadde soka ne Jesus yasanga entalo bo balwana nga kyobula amabatinako before America kati bino tupampinga bupampinza America webuuza Queen we yabeererawo na foto w'amaanyi UK at its weakest Germany yagirumba nga Germany ina Air Force yesinga mu nsi yonna teyategeera nti bali abasajja balwana before Jesus ku mazzi kati Bungereza kantu keetoloddwa mazzi gemaanyi gaabwe kati ne Uganda tetulina ne balinda ennyonyi Abangereza baakuba Germany neyitira teyakikkiriza gwali omusajja yali Churchill yabagamba nze mumpe obwa prime minister nja kubayitira nga era Abangereza bamuwa nga tebalina solution kumbe omusajja nga yamanyi yategeera geographical gundi strength ya Bungereza osegera nti amaanyi go galiriddawa we watonde ensi yo weeri nti Bungereza kiringa kizinga kyetoloddwa amazzi Bufalansa yalumba Bungereza Bufalansa teriddamu bakuba Bufalansa paka kutuuka ku Bwakabaka Bufalansa nekkiriza ne bakola intermarriage Bufalansa nebeeraawo Bungereza geographical strength Uganda eina amaanyi gaayo galimu weesangibwa nti Uganda ogirabanga landlocked country kituufu ne Uganda eina access ku Eastern Congo buli muzungu yenna atunulidde ebyobugagga ebiva mu Eastern Congo Uganda erinanye South Sudan
buli muzungu yenna ayagala amafuta agafeddafo n'ebyobugagga ebiva mu South Sudan kubanga abasudani abaddugavu bafala okawuli ako Uganda yefuga Burundi nti buli muzungu yenna buli kabugagga kakopa buno obuntu simanyi bayita butyo ebyobugagga no buminulo bwota bulyangako naye nga bwa makulu buli Burundi Uganda yejinako se kyovolaba fe twali tukuba endongo n'oli omusajja yali owo Burundi yasibanga omachindye nga tukuba naye kiringa n'owa Congo twakubanga naye Dombolo ya Soro oyeduke South Sudan kati geographical strength ya Uganda gemanyi gayo wesangebwa sinti Museveni ayina magiki nti ku generation eno eyabo bote je batakozesa Museveni wakitegeera nti abazungu bazudde ebyobugagga ebitagwa mu Eastern Congo nga Eastern Congo linanye Uganda n'amanya nti abazungu baagala amafuta ne gold na buli kimwe kiri mu South Sudan Uganda is a gateway to South Sudan n'ategeera nti abazungu baagala ebyobugagga ebiri Burundi Museveni n'amaking sure Burundi tesobola kwegatta na Rwanda nti buli mukulembeze ave Burundi aina kubanga Uganda yemuinako se kyobona ne kamilioni yaguddeyo radio Uganda efuga Burundi kati Museveni nakosa advantage eyo etya n'agamba mwabatakimanyi America yalumbako Somalia Farai did mu 1990 n'akwata n'awamba America bali bana n'abavuga ku jipu mu kibuga no nga masasi gavuga yabasibe emigo n'abavuga oyo Farai did yali jeno nga wakabi n'abawalula paka enyama weza gwako nga bakwata video ne bajiwereza America ne bekalakasa kyecha misa akalulu George Bush senior Clinton n'amulya tebamu ekisanja kyakubiri kyava ko instant ya Farai did mugende mulabe nnyo film gye bayita Black Hawk Down yasinzira ko instant ya Farai did kati America batyo sindika amagye gaabwe wadde mu nsi baagalamu ebyobugagga bakozesa nsesoro bayamba kubanga bwe bagambanga nti amagye ga Uganda gafiridde Somalia amagye 10 manya 10 be bafudde Uganda ina geographical position yayo nti ogende Somalia ne Ethiopia kyangu nti tosora kusitula amagye ga Kenya no gatwala Ethiopia bakwestioninga ne president basoro kujjako Uganda tebasobola kati Museveni nafuna opportunity waliwo kye bayita opportunity ne misused privilege opportunity guba mukisanga gujja wogulaba n'ogukosa Museveni yakozesa omukisa n'ategeera nti abazungu b'ennaku zino naddala kati Trump wa Republic baliwo kola sente baagala entalo tali nga ba Democrat abagoberera human rights Museveni n'akozesa eno regime ya Trump okwenyweza atya yasindika amagye mu Congo nti Trump amaze kati Trump yasayininga ne president wa Congo Shekedi namwa Eastern Congo yonna ebyobugagga America yino bisima kati wadde America tesobola kusindika amagye gayo ku ttaka erina kozesa ki ga Uganda Trump n'agobayo buli magye yagobayo buli nsi yonna kubanga ekitundu bakikola ki Trump okumanya wa mukisa yagamba Zelensky wa Ukraine obo yagala tukutaase ku Russia sayininga n'endagaano ffe tulina okusima ebyobugagga ebiri mu nsi yo Zelensky yali aganye namugamba nkuwaddeyo Putin kakube naye nga America be bamusindikiriza omusajja atandika olutalo naki ne Russia abazungu abo bazibu nga bakimanyi nti Ukraine tesobola kuwangula Russia naye nga omanyi kye baagala Ukraine etuuke mu kattu nge omuntu alina ogiyamba America bale Trump ajja mugambe anti tugenda kuyamba naye soko sayininga ntulina ebyobugagga byetwagala walayi Zelensky yagisayininga America yeyina se ku byobugagga biri mu Ukraine bakubine gold simanyi diamond waliwo ebyobugagga nga uranium oyo asangibwa Congo na wa bebikola nuclear waliwo buno obubatule simanyi biki ebyo ebintu ebikola obuntu obuli technical mu masimu bicha nga bisangibwa mu ezo nsi owulya kyengamba kakati basenda Ukraine netandika olutalo ne Putin nga America bakimanyise long run project nti Ukraine egenda kutuuka mu kattu nga yeetaaga America kati Katonda n'abayamba Trump n'awangula Trump nga talina nsonyi n'amugamba sayininga wano
yali aganye namuga fuluma America genda ddayo de Putin yakube omusajja n'atuuka eri n'awandika apology nadda n'asayininga Zelensky n'akwata ebyobugagga by'ensi n'abwa America ntalina kyakukola lwa nsonga bampikapika atandika olutalo ne Russia nga bano Abamerica bakizudde okumanya ezo ensinzibu babeera n'abantu abalowooza nga tebabalonda basobola okupima Ukraine nga bagenda giwamba mu myaka 3 agajja ne bagaa tugenda giwamba tutya katugirimbe tandika olutalo wetandika olutalo tugirirwekemu ng'ejja twetaaga wewe twetaaga tugigambe sayini nga wano bino bituwadde bwe bakola kakati mu East Africa Museveni ali lake si mugezi wabula nti abasajja bayagala dotwala Eastern Congo wali ebyobugagga naddala ekyobugagga kibayita uranium kisingaawo osegedde kati ne bagamba tukoze tutya Museveni tetumwagala naye asobola okuddira bannayuganda ne bafiira Congo nga ffe tutwala ebyobugagga nti ye kyobula Museveni yatwala amagye Congo nga parliament temanyi netwala amagye Somalia nga parliament temanyi omanyi kitegeeza mwe mugenda bwe muti ne babatta bannayuganda kasa mujje ebyobugagga mujjeeko katono mu bitwa America etwala ebisinga ya America egaggawale mu bannayuganda mufe Museveni is willing to kill Ugandans over kusigala mu power asanyuse abazungu bayira bino byola Museveni agamba ne Mozi binabulidde agamba nti no Bobi Wine akolera abazungu tebakulimba Museveni myaka 4 okubeera ku ntebe ya Uganda akoledde bazungu paka ne kakati ku ndagaano eziriwo na buli kimu obuli ekyengamba mwe mwali temumanyi Museveni we bavumira ebisiyaga nga babisiba ku Bobi Wine twagenda okuwunzika Trump ye yakawangamula nga Uganda ebadde efuna $1 million 10 to sensitize. Can you imagine? Just sensitize kwe kubuulira bannange si bibinyo bannange mulye naye nga bakwata bedi bwanika ne bamuwaayo miliyoni nga 3 awo avume Bobi Wine ng'asiba ku CBS eya Buganda bucha Trump ajja n'agamba Uganda tubadde tujwa $1 million 10 abedi bwanika pastor yasiri kati yakomawo kwenenya kyovola banze kakalamu ndaba nze abantu babiri nemba ne girlfriend ne musanga ngawuliza bebe kuru we tukyawagana ne musanga aliwo pastor bambawuliriza siddamu owulire kyemugamba ne musanga bwenti nga atudde nga bebe kuru ali wali ku live nga girlfriend wange atudde attentive nga awuliriza simuddamu mu brokinga ne tukomaawo ne musanga nga aliwo omanyi waliwo bapastor abamu nga bo baliwo okufuula abantu actually bafudde ne bapastor abatuufu remnants of God enfisi za Mukama obafulanga abataliyo gokimanyi kakalamu waliyo bapastor ab'ensonga abatya Katonda abatya obutukuvu n'obutuukirivu naye nga bapastor abafere baba bisse okitegeera kyengamba kati omu ya Abedi Bwanika kyobula nze najjayo ne ngamba nti omukazi Abedi Bwanika gwalina gwe bayita Gladys yamala mukozesa ng'ali mu worship team n'amufunisa olubuto naye nga no pastor full gospel ne mugamba ejja muwasa kifuba kyobula tatambula naye gwe omumanyi mukyala wa pastor Abedi Bwanika omumanyi wali omulabyeko naye abapastor bonna okuva ku pastor Serwadda pastor Serwadda sebutenge emyaka baana mu ebiri ne mukazi we amutulaga Musumba Kayanja n'abalala Abedi Bwanika tamutulaganga kwa gwalina yakwata mukwate mwachip katudde ku kiri omukyalo oyo netolodde eri nzija nti Museveni siye mugezi nekisangiddwa Uganda ngeri mu position nti abazungu abeetaaga Congo, Somalia, South Sudan ne okitegeera balina kukozesa Uganda kati newankubadde baba tebaagala bukulembeze buli awo beefuula abatalaba bibi byayo ne bagamba kabasooke bakigumiikize bali kiraba neba nakiraba kati nzija tugenda myaka 5 ojjukira kyembadde nkugamba kiri kya Dr. Kazibwe Dr. Kazibwe alina ekintu kye yayogedde naye nze mmanyi ali ku pressure kubanga buli omu atiika omanyi nze bangoba ku CBS nga tebanagigobako Bobi Wine Kazibwe mu kusooka yasooka kubeera analyst kati ate yatandise n'okuweereza yaddira bamuleesa ayina okwogera ebyo ebya Iran muve ku bya Uganda naye sigundi teyaddako nsereko bamugoba lumbuye n'agamba abantu ne bawakana n'abagamba Medi Nsereko bamugobye awakanya Katikkiro ali UK era Medi Nsereko mutuuze wa UK no actually mutuuze wa America Medi Nsereko
Yes. Bamugoba. Abawagira Mengo administration ba YouTube babona ne bavayo ba sendi ne bawakanya. Lumbuye nabagamba it's time will tell. Nabaga works Billy Medin seleka akoma takomangawo. But which is okay. Nekatulia fecheto okay yali akadde ne engoba gye bamugoba yetasanyusa. Otegera ate kyengamba katujja ku kino ensinga Uganda abazungu gye bawadde buli kimu okukuuma obugagga bwabwe wuli akana twakitegedde nti ne mukyala wa Bobi asobola bayitako n'ayingira Europe nga tebategedde gwomanyi kitegeeza Kakalamu yagenze Europe yonna gye yagenze ne baba yagenze Zambia kubanga twategedde Bobi yagambye mukyala we n'abaana be ekibuuzo bayitawa Chema dembuza. Kakalamu okimanyi webanga walo yagenda mu ddwaliro teyadda. Kakalamu okimanyi nti walo yafuluma n'agenda mu ddwaliro. Atenze nabagamba nti Bobi Wine alabika bulwajja mu zinensi afuna military training. Okimanyi Bobi yagenda okulonda ne mukyala we nga bali mu motoka teyadda waka. Bobi yayina ebintu byakola ebyo tusategee. Bobi agenda okulonda. Bagenda babiri bali. Mukudde waka mukyala we yaddayo. Kyogamba ate nga yagamba nti yalimu we batandikira okulumbalumba kati yayitawa mukuddayo bwe tutinze simanyi oba yaddayo naku bbiri ne mukyala we yakoma obwe kubanga amagye n'amawulire gaali awo babuuza omusajja ate ayingidde mu motoka n'ate tumuleseewo kubanga Bobi yali amaze okufuna information nti bagenda mukwata owulira kyengamba kati ekibuuzo kiri bifuuse ddala kati ensi gye nkugambye nkujja eri kuba faraidid nti America Museveni aina omukisa nti abazungu tebakyadira America bateeka maje gaayo ku ttaka okisegedde nti bakikolako faraidid n'abakuba mugende mulabe film ya Black Hawk Down n'abakuba kati bagamba eyensi ya East Africa jukira eri tropical bibira America tebasobola kuriskinga kuteeka abantu baabwawo balina kozesa nsi eriwa Uganda kubanga geographically tebasobola kozesa Rwanda Uganda erinaanye eno Burundi South Sudan Somalia Congo Eastern Congo kati Uganda nebanga abazungu bajagala kati nawe wulira ekibuuzo mukyala wa Bobi Wine ayitawa okufuluma omanyi kitegeeza Kakalamu kati Kakalamu kankubuulire nabagamba amagye bantu bangi abali mu security nga bawa Bobi info bantu bangi abali mu security nga bawagizi bankyukakyuka Muhoozi yawandiikako lumu yagamba nti singa si bakadde banyankole elders from Ankole butampinga singa nafuuka dda president gwomanyawo twategerera nti abanyankole bangi bapinga Muhoozi kati right now Kakalamu otafiira omugobera byayogera mugoberera ne Museveni yagambye naye otafiira alinga Trump yes ayogera buli kimu lwaki gwe kati kankubule Kakalamu ku bugagga ku maanyi ku favor oyo musajja wawe bamwagala otafiire kati otafiira yandibadde ayogera ebyo nabo bakoowu kubanga kankubule Kakalamu twandibadde tulowooza buli munyankole na buli mukiga na buli munyarwanda w'ekisolo sigamba banyarwanda bavudde Rwanda nze ndi kuba kisolo fenna bano abandi badde bawagira gavumenti ya Museveni otafiire yakulaga y'example ti bonna tebagiwagira ko otafiire minisita wa internal affairs yakulembera police awanda muliro otafiire awanda naye tebajja muzzaako kyemumanyi era naye tayagala kumuzzaako naye tekimugaana kwogera kubanga bajjamu obwadivaiza bw'obulimi nga yabwagadde kubanga otafiire olina kumanya nti bapamanenti babaita bapamanenti bakola betteeka nga waliwo abantu abalina okutuula simanyi ku security council ya Uganda bikoze bitya nga tebavaako otafiire bagayita limu waliwo abatuula ku council ya nga tebavaako paka kufa otafiire y'omu chovola bamaye kati goroza basse talaba be basse oyo otafiire yagamba agenda mu State House ne chapati alaba be basse n'engeri bafuddemu goroza bamutunira bwe batyo ku Muhoozi engeri avumye Muhoozi wiiki ewedde otafiire Muhoozi lwakitagamba Muhoozi ngenda koko simanyi otafiire ngenda koko yamugaye gwe simanyi yamugambe ekigambo kye otafiire n'aseka nga you try
Lutalo luli amanye luli. Oyo tafira alinga Jim Wezi. We yali. Jim Wezi yali Bungereza. Namuga wodda bagenda kukwata bagenda yeyita bannamawulire n'abaga nkomyewo. Eyabba ssente mumanyi. Kwanga ali minister wa Jim Wezi yali minister wa health ne babba ssente z'abasirimu. N'agamba yazitwala mumanyi. Ne basiba mu Mike mukulu atali munyankole. Nengo manye kyaliwo. Singa Ministry of Education yesaba ssente bazita vote. Mu Ministry of Finance ne bazi approving. Zisobola okutwala weeks nga 2 okujja kwa account. Kati wakiba kyamangu Ministry of Education asobola okukubira minister munene amugamba ba approving ssente zange bagenda zituwa mu weeks 2. Ne kino kitugenda okukula kyancha. Oyinawo bilioni 10 osooka ozituwe ziriwe zijja wano tugenda zisindika bwe batyo. Mama Janet alina ministry gyali akulembera nga bagenda kugira malaria kati nga era yabibadde mu campaign ne basaba of course bali ba approving the sente zijja kati bano ne basayininga sente zimuweebwe ziriwe kati singa nsaba sente nga nze minister wa education nga baza approving zali ministry ya finance okuzimpa kati nze newola kugwa minister wa gender yeah? Ziri sente sigamba bazisindika ku account ya kubanga nze nazisaba zina kujja wange nensindike wo kitegeera kati mama bwasaba sente Jim Wezi nazimuwa ziri ziyasaba ministry ne zijja bwe zijja bweziti yeah? Jukira afunye zino eza Jim Wezi ne zino ne zijja ne zino yazifuna nezajja zino ezajja teyaziwa ekigedde ne baga Jim Wezi azibye naga mayinze inzo mukiga kanzija mu ngambi bawunzika bakutte mori muteso Mike mukura nagende ruzira obitegedde kati tuzze ku Bobi tumutadde tugenze nayo tegedde watekeddwa kakalaamu government ng'enaakyuka ng'onoolwana ne government ng'abazungu baginamu interest kubanga abazungu bagobera kibayita interest government ya Museveni si ya amaanyi jasse ina mukisa nti tuli ku mulembe gwa Trump akola sente gwomanyi Zelensky mu Ukraine waliwo abantu abamu abamunyigira nga sayininze by'obugagga byonna ne bategera babakola kakodi America kakati Museveni alina omukisa nti ku mulembe gwa Trump tulina emyaka ejo Trump ng'anoonya byabugagga byonna we biri yetafaayo ba Museveni osse bantu b'oba okoze eki ye ayagala omuwadde by'obugagga omuyambi okukuuma ebyobugagga biri abibbe kati gwe nga Bobi Wine general olina kukola kiggwe Bobi Wine omusajja olina mukuba mu ngeri eri smart etya one Katonda waba akuyamba kakalaamu ngenda kugamba mukyala wa Bobi Wine waba yakubye yabitinze security n'afuluma Uganda ne waba yagenze Zanzibar KAKALAAMUDAANSWER security ya Uganda eri compromised. Already kiri abakiyingira. Kyenkugambye chovola muhozi gendo laba amaje ga muhozi gali mu tribe eji. Goroza teri yo tribe ndala zikiraba. Akamaje gali compromised. Kakati gwe KAKALAAMU ngambe tijene yavudde li abadde atambula ngali mmotoka bwati nafa. Like that. Do you KAKALAAMU? Fetubaddeko n'abantu b'amaje. KAKALAAMU aba amaje babakola routine medical check up. Tosola kungamba nti omusajja akulembera barracks ya Kasajjagirwa amanyi gomanyi Greater Kampala Greater Masaka no ngamba nti omusajja abadde atambula nafa mu ngeri erifane mubo mukyali awo ne baleeta wa Air Force gomanyi bajje n'abafudde mu weekend ne replacement ye neewunyisa baba agitegese dda Anna awoli awo ozikana ngaba alonzi ofa leero stock empya ku sawa 2 zige nowera omwenda ngalo stock empya gye batadde tabalinda na kote omusajja ayita na kutuuka mu ddwali kulaba postmortem nga bamaze dde okulagira replacement kakati goroza amajago gali state gonna gali awo bajje no tufiiriddwa bajje n'aba naye n'amawulire bagagaana okubyogerako ennyo katuze ku Bobi mukwano gwange Dr. Sam Kazibwe manyi ali ku pressure bagenzi bamubuza era muze Dr. Sam Kazibwe mbadde nkusaba nze manyi oli ku pressure awo ebintu bya Bobi ebimu ndowooza wandisirise n'otobikomentingako lwaki KAKALAAMU oyagala kuŋŋamba kiri ekya Bobi nkiwunzise nkugamba nti one
waba yafulumye eggwanga security eri compromise tu tegeera nti wali aba security abawagira enkyukakyuka because tosobola kuŋŋamba Babi n'afuluma Uganda n'abaana be ku security batambulirako nga security tetegedde nga ne kakati tetumanyi ensi gy'alimu tebannayogera okujjako Bobi yatugambye kati nze ku Babi Dr. Kazibu mukwano gwange ebintu bya Bobi Wine biri sensitive nze mmanyi oli ku pressure eyo TV kwotuula ne radio bagiganako ne Bobi Wine omuganda Bobi Wine ye muganda asobola okwogera bajjajja be 100 aba bali ku CBS abasinga tebasobola kwogera bajjajja baabwe aba basatu nze nasooka okugamba Munyagwa nti Munyagwa tabanko muganda kati nno ngenda kuleetera ekirala bw'ogamba Nsibambi ayogere bajjajja be bano osobola n'okugwa eddalu ava mawokota mulirwana wange omusajja we yali alowooza agenda beera okwayogere yekalakaase paka kati baleetayo omulala atayogera ebitakwatagana kano kagaya akali ketwali twogerako wano akajja mu Kampala akali koogera ennyo akoogera nakati bakyamukyaza ono yali agala okwesimba ku lubongo ya bamulese bamuwadde yayogera yalowooza kati Nsibambi gwe baleeta naye waliwo n'oli yali mu nuupu yali yeesimbyewo omusajja yatambulanga n'akagaali kakati ono luzzi oyo kati yawedde kye baakuleetera okukola era waba teyafunye ssente n'aziteeka mu nsawo owulira n'abantu ababeera wano omusajja yogera ebintu by'amagezi omusajja yogera ebintu by'amagezi anti babatomeza batyo teba-analyzinga issues osegeera omusajja yogera ebyamagezi ng'azaakyusa amanya omusajja yogera ebyamagezi nga basiiba munyonyo mu ddiru zakubba golodi kati ebyo byonna bw'ogamba abaganda abali awo batendere fe Kakalamu twakula tuwaana basajja babbosa aba baleetanga Big G abananyini bakita Forest Park eya wali erugogo Forest Park ng'ogenda eri nga Mama Fiina Boroba abo basajja betwakula betwegomba fe kawala bebaleeta Big G oyo omusajja yaleetanga Big G mu Uganda nga bamujja yeba naisimuleetera ebizibu eyo musajja kati Katoka Jubi anti naye yaleeta Tiger Head yogo manye kyakwasa Katoka Jubi bamugamba sayininga ave mu franchise ya Tiger Head n'agaana ne baleeta ono omusajja gwoyogeddeko yaleeta franchise ya Big G mu Uganda yenna gwona getwalyanga mukulu Bosa ye yamuleetanga mu Uganda Kenyawa yonna gye yamujjanga manyanga yamuleeta abasajja baali bakozi yasooka okuzimba flat ekawaala nga njeri bweteringa White House abasajja baako nkugamba basajja nga tebasoma nnyo nga bakozi tubeegomba abasajja bayiyayiya Katoka Jubi bamugamba asayininge bw'ati ate ddiru ya Tiger Head n'agaana ne baleeta omusamize Kakalamu n'oba oli musiru baleeta omusamize alumirize Katoka Jubi mbu yaleeta omutego omwana omusamize ne batamusiba eyagumutuma ne basiba oli Katoka Jubi Katoka Jubi yagaana okuta diru ya Tiger Head abachina baali bagiwa ye franchise kankuwa omulala omwana bamusiba yakavaayo wava munno gomanya kyasibya mutabani wava munno yalina franchise ya Benz naye wava munno yabadde muna Uganda kuva edda neddanga yakola kye bayita number plate ze Uganda ne bamugamba azite n'agaana nga baleeta ki diru y'omurasha ataliyo dabayo kye bakola bagamba twagala kukola digital number plate nenga giteekako ka chip government ya Uganda agamba mbuba Uganda build Uganda ebyekisiru zisola bigoberera mu kifo ky'okuddira wava munno abadde akola number plate ne bamugamba wava munno ng'egye badde okola number plate twagala efuuke digital giteekeko akantu oba tekisobola tukufunidde omuzungu oba okolagana naye omanyi kye bakola bagenda nga baddira omurasha takola nko number plate takola nko ki ne wava munno abafunye ebbanga lyonna anti wuliriza Kakalamu bw'oba ogiwagiwe mu Uganda ne waba mu Kiga I don't care bagiwa mu Russia omanyi kye bakola wuliriza Kakalamu nze sifa kwafunye kubanga kati nze sisobola kuddira mata ga classic genywa e Uganda ga mulwana ngambe mbukanyweko amate mulwana afunye nnyo amate biri ebisobola n'okusesemya abantu omusajja wava mulwana akoze classic for years
brandi yeyo klasi yeyo abanyankole ne bakola amate byakomawa nga sijuliranga kate nguri mwana muto amata bagayitanga amate ne gajja kuru nga abanyankole bagakoze ngagakyasinzemu amazi no sesemi nga sonda gajiramu n'obuviri bwente ne gatuuka mufa abayina gagule Kampala gatuseseme buseseme ne gagwa katale bagayitanga amate Kakalaamu oli okyaliridde oli mwana muto bagayita nga abanyankole bagakola bakola business bavuganye mu Rwanda beba nanyini nte ne baddira amata gaabwe nga gajiramu n'obuwuzi obwo buntu bwente nze eyo competition sigigaana bagwa bugwe bayina sente zonna bamanya abantu mu government abantu basigala nga balinywaki classic ogo muganda osagade kyengamba kati wava munno mwandifunyeyo munna Uganda omuddugavu ne mumuwaddirwe nakola ebyo baleeta mu Russia atakola nko number plate omanyi kye baali bagoba bagamba ava munave mudirya number plate n'agaana omanyi kye bakola nga bakwata mutabani wa muva wava munno secyanzi nga beruzira omanyi kye baali bamubanja banja nga talina boyewozaako naye gwe kakati kankubulye Kakalaamu wava munno obugagga bwe bwonna genda osome ekitabo kye African Entrepreneur wava munno half of bugagga yabuteeka mu lutalo lwa Museveni okujja okuwamba obuyinza abasiru bano batuuka mu bukulembeze bamukubye myaka ng'emeka emabega omanye kitasiza wava munno wava munno emuddugavu gwe bayita Sa Queen yamufuula Sa that is one wava munno mutuuze wa Bungereza tomuze yes saba manyi gwe Sa Alex Ferguson Sa era bamuwa ebyambe ebya Sa wava munno ambassador wansi namba wava munno singa bamukwata dda wava munno kye kyamutaasiza bakuba wava munno ne batwala mutabani we eruzira naye nga wava munno obugagga bwe half yabuteeka mu lutalo lwa Museveni awambe omunyankole kye basasudde wava munno bamukubye ne bamuggyako ettaka lye erya WBS kyebasembyeyo mujjako ye tampeko benzi singa bazi mujjako dda naye abajamani bangaana omusajja yalina tampeko yali alina benzi alina TVW yes alina ne wava FM ne wava water alina ne gundi ne wava water baganyo akyalemeddwa mukubo omanyi kiki kwavuwala anti wuliriza Kakalaamu omusajja yateeka hafu bugagga bwe mu Museveni n'owamba n'omusasula mu musuula amuwadde no Kakalaamu Museveni si yawadde wava munno obugagga anti amuleseemuuko wase oŋŋambye namba poleti nze baalira buusa okuvuga wava munno tomuyita katono nnyo Kakalaamu wulirako kano nze weenvugidde emmotoka yange esoosi nalina emyaka 24-25 wentuukidde gye emyaka gyonna emabega ng'omusajja yakola namba plate yekka bw'ati munsi yonna Kakalaamu buuza munsi yonna yagitandika ddi Kakalaamu wava munno afunye business ze on merit nedda sikigaanye nekyebuuza nti yabadde akola yazikola era yetagaanangako mulala zitandika waliwo yazitandikako n'agwa abantu nga baagala namba plate za wava munno eri kuywala waliwo banyankola batandika okukola namba plate naye nga zivaako nga wava munno yekatampeko yayina namba plate engumu era nga bannayuganda baagala za wava munno abanyankola ne banyiiga balese mu Russia olaba omusajja oli waliwo akatabako njakasomako nkayina okayina wano nkampeeko omusajja ebintu byalina bingi nnyo wava munno Museveni si yamugaggawaziza Museveni basajja baleeba kyeki mu Luganda oyo musajja ali mu meat packer olabika wadiringa gye wamba n'abagagga tekaye entrepreneurs bangi wabeera nabo wabasoma oyo agaggawadde oyo omusajja ali mu meat packer tuyita basajja baleeba basajja balaba anti nyankole basajja baleeba bamuyita oyo agaggawadde ku mulembe gwa Museveni wava muno yagaggawala mu 1960 basajja balaba ye mutegeera ku KAYE kunnyonnyodde agaggawalidde ku mulembe gwa Museveni alabikira muto kuwava muno no waba muto
wava muno bagambye wa myaka 2 anyway wava muno kati labayo wava muno yakola sente ne Amini nga mukataboke Amini tamuyambangako actually Amini yali ayagala kutwala franchise ya Benz nga government abajamani ne bagana kubanga wava muno yajigoba wava muno agagga wadde nga ye abana bayina kati olaba exposure kyetegeeza sebo yasala najja na convincing abasajja nafuna franchise nga tamanyina luzungu najizayeka era abajamani yakakasa abajamani nti ngenda kuddira Benz zammwe nga sijiro njituusanga weeri abajamani ne bakkiriza ne bagamba ono omusajja ono yalina otukolera Amini n'olwanyisa wava muno okulanga agimujjako n'ayagala n'omutta wava muno yakwata half of bugagga n'abuteeka mu lutalo lwa Museveni wava muno bagenda okuwamba agamba mu katabo ke yayina emmotoka mmeka nkyerabidde ne half of yard bagibba nga wagira Museveni omanyi bye bamusasuddemu kuteeka mutabani we mukomera kumujjako business wava muno Museveni agenza owamba nga wava muno awola Uganda ensi ezitegereka zikuuma bagagga Uganda esanyawo bagagga nereeta bafeeke bagagga kokimanyi mu Uganda oli okweyita jobless billionaires nomu omanyi nti waliwo abagagga ababbye mu gavumenti ne bazimba bizimbe mifo ky'okukuuma bawava muno bakozi batya business abantu babasomeko munaite tukimanyi kubanga baganda tulina batta kotegereje awo amaka gava muno we gali emunyonyo singa bali basobola bandi mukubye ne bamujjawo eri ettaka lya Buganda bali wa agakaani kiriri gumanyi ne ettaka bali baawo n'engero ina bulengezi kubo lituukayo sajja bamuwa wa valeni tebamuwa yagula nego yagulako waali mukatabo njaka kuokasome nego yagulako waali neva nako tonsubiza kasubize kampi ati saagala okasuule angenda kakomyawo kubanga njagala waliwo omuntu namuwa so in the master seed original saagala teyagize so is njagala anti eri original erimu ne Museveni nga yambadde rugabire naki agenda kuleta addition nga yetadde kakomyawo ebyaddala njagala musomeko kakati otegedde nkugereza abantu government besse nti wavamo bakuta financial sebo genda kunetera sebo lunaku njala kukakasa lunaku lumu niri nnyonyi nezire Kampala era ogenda kudda bakwanirize nnyo bakwate mu ngalo ne government bagaye tagala ondetere bizibu kakalamu katika nage balowooze zino video zetulaba zino ziraba zetukola ate basobola sebo muba biziteri sala abeerako ng'anyimirwa n'agamba you teach well no byenjogero by'amazima bakugirayo kamu ku kamera gati olo wano wali okakasa nnyo eyasula wava munno buli omu amumanyi mulokole nno kajina baleeta kajina ogu nakuba wava munno nga tatidde nako nagawo n'omusajja fe bakajina kubanga kajina ali munaku ng'ali mu Redeemed Church oyo muwala yali muwala munaku nga mulokole yali owayunura yasooka mu URA enadda mu yunura yali muwala munaku ng'ali ku Redeemed Church ng'ali ne Jennifer Musi nga banaku nga Jennifer Musi yalina bbaawe Musi yalina ku ssente nga kajina munaku recommending kajina okola mu government yali Pastor Kayanja kajina yali omunaku yakuba wava muno paka kutaka yayamba abanyankolo okuba mu government no byakuga sirumba muntu alabe kana yali tachitegedde kakalamu uliriza kakalamu katika nkubulire Museveni abagagga bakoze bonna bafeke bagagga babye bubbi tebamayina ku maintaininga chovolaba katika kakalamu waliwo omusajja ali mu West erinya nderabidde abadde nga atunda coffee e Bulaya for years okuva ku mulembe gw'Obote bwe baali bakola ekyuma ky'emmwanyi negoba wadde tebawa musajja oyo ensi yonna ne Katikkiro yagamba bawo omusajja oyo musajja munyankole tebamuwa yasinga okutunda coffee ne baleeta ababbi bano bebekulu bakolera simanye abo ba coffee kimanyi Uganda ne bakalebayo basasula Diamond Platinum bwagenda yimbira abanyankole be abatamanyi bamanyi nte maloboozi gante bobo ne batwala Diamond Platinum emitwalo manyi bamusasula ejja $1 mbo ba promotinga coffee Diamond Platinum ajje mu Western ayimbe promotion kye ya coffee bali abo babba bubbi omusajja omunyankole for years abadde adiringa mu coffee ne Katikkiro gwe recommend nga tebamuwa deal
Kalabika akaddi anti. Taka ati katika kalamu towereza bitaliyo. Nedda siri munange bana abantu. Banonyayo abantu. Ekigambo kye bayita nogo okimanyi. Nogo kitegeeza n'ojjanga oli munyankolo oba munyarwanda. Nnyonnyola obuvobu olina okunnyonnyola bajjajjaabo wadde oli munyarwanda nga bamumanyi bwe bati bamumanyi bagava wano genda. Kyobala tulina mu gavumenti ya Museveni abanyankolo abanaku abalina okolerwa nakejja bagende mu bajjajjaabo batunnyonnyole watabawa ayina kalandira akatukwatako bagagenda genda. Nekiro kankyogere nga nva ku kino nzire ku Bobi Wine. Waliwo abantu baleeta waliwo abantu baleeta mu bitongole nga tebabaleese nga Museveni akimanyi tebamanyi naye bakuleese wenaazeeko ennaku bbe kakati beefuula abakugobye naye nga bamanyi nti kati ofuuse biliyoniya. Ebyaddala ng'ono abadde akulembera airline bamuleeta kubba bakuleeta obbe ne banno bonna bakulwa abantu nga 2 mu sector ne babala myaka 3 mugenda kuba mufuuse ba biliyoniya ne babagoba bannayuganda ne basanyuka nti babagobye baba tebabagobye baba baleesa abantu babwe banoogu babbe ebbanga eryo babagobe nti tubagobye Uganda ne mukuba engalo baba baleese kugaggala. Museveni ali mu kyayita creating middle class ya Uganda naye nga creating ababbi zino ensi zi creating aba middle class ba business people. Museveni addira ababbi abatamanyi kola business ba creating Uganda. Otegedde gwe kyengamba omukazi abadde akulembera Uganda Airlines tebamuleeta kukulembera Uganda Airlines bamuleeta kubba nga bamuwadde abantu nga 4 tribe zaabwe nga bamanyi mu myaka 4 bagenda kubanga bagaggawadde kati ne bajja ne beefuula ababagoba. Otegedde kyengamba kati bwe babagoba baba bamanyi muzimbye za kedi n'ebirala yuniro giraba bagijjawo nga bamanyi kajina n'abantu nga 100 abaabwe bagaggawadde ne bagizza mu good ministry ya works. Kati gwe wamala Katumba wamala tusobola gaggawalanga kajina bali bamuwa miliyoni 7 Katumba wamala omanyi miliyoni zafuna miliyoni 3 kyokka nga supervisor wa kajina afuna 7 golaba mu bwongo kijja teriyo muganda ali akulembedde kibayita authority. Jennifer Musiba amuleta for the purpose negwa ne badda ku normal salary. Simple as that. Kuba Jennifer Musiya kula nabo bakajina bonna abanyankole. Goina kubuuza Jennifer Musama nyage yani amatufu. Kwa Musiria bawe mulokole bava ku Redeemed Church. Sige de kyengamba kati yakula n'abawala abanyankole abalokole. Kati ne bamuleta Jennifer Musina erinnya ly'Oluganda babeganga ayina abanyankole ngebi bazze kugaggawala ku rigimu ya Jennifer era bamala okufuuka ba biliyoniya ne bassa scale ne baga kubanga road mayor ayina okusupervisinga executive director wa KCCA bali baleeta abantu babwe kugaggawala. Ate no koyogedde Jennifer alinayo erinnya lye eryaddala tebalyogera bane ku ebyo baba wana amanya amaganda gwe kero babuuze yogera ya amanya bajjajjawo bana kwa Jennifer amabina ago yalina sebo gwe muganda waawe kati we tubyo Jennifer my paternal uncle yasoko kusumba Full Gospel Church Redeemed Church kanisa oweta boti ngo oyise ku LDC ngo yambuka eryawo bajjanga ku Full Gospel Church makere okukima ebyokulya Makere Full Gospel Church ne Redeemed Church abanyarwanda abave Rwanda ebatuukiranga bonna abantu twali bana batonga tubalaba kyovola bamba manyi nga nsiri mulokole naye nga nkugaye mapatano anku gatubalaba waka bwe yafa teri musumba w'amaanyi okujjawo ng'afuuse maanyi nga Grace Lubega ku rigimu eno ab'amaanyi besitala bawaffe Namutebi yajja ewaka n'agaana okutuula mu ntebe n'agamba mugana amakasi tuula mu ntebe. Muzeeyi wange yajja Dr. Serwadda yali agenda Christmas kulya mmere simanyi Christmas waabwe n'awulira enjiri nga n'empale za bituli namuleete e Kampala. Muzeeyi wange n'amurecommending ogende Nairobi mu Bible School okusoma. Nkubuulye Kayanja kyobola nalaba bujingo nga avuma mukyala wa Kayanja n'engamba obusiru bwegasse n'obusiru. Mukyala wa Kayanja buuza mukyala wa Kayanja taata we yaani ye mukyala w'omusumba yali wanu ewaabwe nga bagagga nga yakula bw'atyo. Kayanja amulaba muwala nga azze maka g'omukyalo omu nga bagenda kuzanya tennis. Kayanja n'agamba omukazi oyo mwana Katonda ndaze agenda kuba mukyala wange. Namuga omukyala namuga Kayanja ayogera mpola oyo mwana omanyi wani. Gomanyi omulembe ogwo ng'omuwala azze kukima muwala munne bagende bazanye tennis mu Uganda.
mwana wange lawyer kyasinga ow'amaanyi mu Uganda lawyer ky'omugagga asinga n'ow'amaanyi nga si wakwogere mu Baganda si Katende mu Uganda Katende ne Sempeebwe kwe kuli taata w'oyo ye lawyer law firm ine ekizimbe flat opposite walinga ogenda ku poster katunzike ne kine kya Bobi Wine ulya kyobola nagamba bujingo mu bovuma mukyala wa Kayanja tata we tagaggawalidde ku mulembe gwa Museveni mukyala wa Kaya tata wa mukyala wa Kayanja bebamu actually tribute ye yawandika constitution je tuliko aina flat bwete tunudde olaba eri poster Uganda flat bwete law firm tajizimbya ku mulembe gwa Museveni kitegeza tabbye okawulire ke ngambi tata wa mukyala wa Robert Kayanja baloya wanaina ne law firm ebungereza kali ngo gw'omuzanyirisaako katudde ku kya Bobi Wine kiri kye nadde ngamba mukwange n'okwange Dr. Kaziwe yagambye bw'ati bambuuziza ng'ali ku BBS nti Bobi Wine bye yayogedde Geneva bikola amakulu bikanga munku yagambye tebina kye bikola essuubi libe ttono na guys bambuuza essuubi kye waliwo n'omulala yabaddeyo bamuyita ba Hillary Hillary oba omumanyi Hillary ono advisor wa Museveni Hillary Kiyaga Hillary abeera America alibeera nnyo mu bigundi ebyo naye yamulabako ne principal one day nzaawo awo Bobi weyogeredde nakabeera w'emirundi egi yegwe yagenda nze egi ate ogendayo gumu ogwokubiri bamala kuprovinga byewako Bobi nnyini ezo ID ze wayambalanga luli ezo mugende mulabe Geneva conventions kati gwogendayo ngaani kyakulaba buno bwana nakubyo kubana kulabanga wammangu kata nande nkubyo omuvubuka yabadde ampise TikTok ne mugato ddangamu okummanyira wali ondabyeko nga ndi TikTok TikTok namuga tuddangamu okummanyira gwe sinoonya bawagezi kacye nkunyonyodde batutuzanga mu room olina okujja byo babasindikira amateeka ge balina okuyisa you have to make research you have to make a submission mulina okuba ne minisita abakulembedde kati submission minisita oyo byonna byayogera wamala okwogera kati wali munda waliwo walabye ekyo ekintu ekinene bulungi musooka mwindowa mweka babaleetera ebintu nga bya Venezuela nga ne minisita wamwe tabimanyi ali mu sexy nga mmwe mutuddewo gomanyi connections etwajjaawo nga wazza okoze research omanyi mugenda ku topic kenji mugenda ku discuss nga Venezuela na resolution never nga recommendation negenda waliwo walabye nebeerako vote emyaka egi nga ndi presentinga kali ngonze mpita TikTok kati chobola banze ngenda n'ensasira ababaana abali awo ku ground alowooza nti okusinga wisdom sente kwe kusinga obumanyi emyaka egi toddayo buzi nojja katane n'olabayo ekisesa osindika amanya ne gavumenti erina okukakasa nti naye gino emitwe gye tusinzise gyegyo ne basayininga nti wisdom wadde tatuwagira naye agende naye gwe wagendayo wetona bakusala by then ndowooza nensala mu mirundi egi nga nsaze naye ng'emitwe biri si byabanyankola ebintu bibiri Museveni byalemedde okuteekamu tribe ye mupiira basket no mupiira n'ezo era nze omuntu gwenkakasako wadde aluusa abula yoyo musajja omunyankole nyeebale ali mu UN is a diplomat kibula buli omu amuwagira wadde kale tayagala kwogera ku bibi gavumenti byekola naye we kujja mu kuteesa ye musajja omunyankole gwe nalinda byakola ebiriyo kati awo conversion kubanga lwaki tebale olina okukola research babateeka mu kati waliwo gye musooka nga babawadde nga kuteesa bintu bibeera wali ku screen ne bagamba baba bamanyi wazze okoze research tugenda kuyisa kino what is your recommendation kati owanika bamanya Uganda towanika ng'ogenda swaza Uganda biki byogenda okwogera buli omu oba n'akazindaalo kwa kukyusa sentence ya luzungu mugikyusize eyo si wali ewanene era ewanene wabadde Bobi kati waliwo abafumba gye musooka gye twabeeranga bakugoba mu komiti n'ogwa ku komiti ng'ogudde ku y'Amerika wangi kakati ng'ebiri awo mu discussing ebintu munange olina kuba na interest abamu be muze nabo abakungu baba mu sex ajja bwati n'agira n'aweta kati wali okutuuka
kati bali abasajja bagezi bamanya mu Uganda mwavuddemu abantu 30 naye baani abakiise mu sub committee kati omwaka ogujja amanya we gajja bo batundamu ne bagamba ono batulaga nti ajja wano ng'afunye visa teyalabika mu sub committee kati gwe yalabika nga balaba ne contribution yo nga bakukooneramu nze emyaka egyo nga eyo Geneva UN Geneva Convention nga bankooneramu I contributed munange nno ozijuke baba nakulabako ne ID ngo kati bwokyogedde nzijukira bulungi nga nkulaba yambadde ID ya blue oba ya navy blue sati oba yali ya yes kati ngenda kujjukiza naye twafuna obuzibu ku court n'omwana w'omukulu that day nagenda ku Geneva Convention nga government nali opposition naye baasayininga kubanga erinnya lyange lyajje government ne signing nengenda government ino signinga ko fuluma amanya gajja muwandikayo ne bajja bweti government negayitamu ne bagana naye wadde twagalayo banyankole naye kayajja tukole kati ate bubiwe ni yakola atya kati oyo mubedde kati ate abo tebati abo baba babedde okay we balondo kati Dr. Kazibwe mukwano gwange gwempa respect I don't doubt whatever he says chendowoza where he erred ba lawyers bagamba nti my land fled erred my land fled erred yakoze mwensobi tosobola kukakanya institution y'abazungu Dr. Kazibwe agamba mbwe ekintu kyonna ekya UN ekitayise mu UN Security Council tekiba na makulu yes kyayogera kituufu naye buli kintu kyonna ekituuka mu UN Security Council kiyitawa kakala muntegeera mu UN yonna ebintu okutuuka waggulu mu UN Security Council mu nsi ezisalawo okutaking action kirina gye kiva kijja kitambula kati kakalamu kankubuuze olowooza abazungu basiru okuteeka ekizimbe kya UN e Geneva ne bagamba twetaaga buli brain yonna nga tetunakujja mu New York esooke Geneva bwe bamala okujja Geneva tusunsule ebijja wano mu New York omuzungu omuyita musiru kakalamu omanyi otuuka wali mu UN kakalamu n'olowooza teriyo bwayisa gwe kakalamu bali abasajja otuuka mu kizimbe n'ogaba bannemere wano ekisooka obuliramu nga tomanyi gyodda Geneva mu kizimbe kya UN ekyo kya Geneva bwe kyolaba ekyo obula ng'oli munda nno kiringa kyalo kiramba kati ekibuuzo kakalamu abazungu olowooza basiru bw'oŋŋamba nga Dr. Sam gwe njagala ennyo nti Bobi waayogera tebikola makulu kati omuzungu kagamba yali musiru okugamba nti kati Dr. Kazibwe ye kyagamba nti UN Security Council ye yandibadde singa ye yakyogedde kyandibadde ensi Uganda ekankana okuyita ambassador no remember UN Security Council tebasobola kuyita ambassador wa Uganda kubanga Uganda tetula ku UN Security Council ziri ensi ziri ata ziri 5 oba plus what is ezitula kakati wuliriza ekiteeso tuukaawo walina okubeerawo piled evidence for years naddala ku nsi nga Uganda America gyeyinamu interest kati kakalamu kankubuulire abazungu okumanya babi basobola obutakubonereza nga gwe taata ne babonereza abaana bo kakalamu abazungu tebasobola kuyita ambassador of course ambassador tagenda kubanga Bobi Wine kyasinze otukolera era tebakulimba kakalamu Bobi Wine olutalo lwalukoze kakalamu nze njagala nnyo Besigye Bobi Wine watuuse Besigye tatuukangawo nkubuulira kubanga Bobi Wine nga bagamba yakola by'amaanyi biruwa Besigye abantu bali alese mu paria nkugenze nze naliko returning office no ani polling agent wa FDC nze gwolaba kakalamu abantu aba MP Besigye bali alese abangi tebasuuka 40 bali 32 tebasuukangawo Bobi Wine lwe yasooka aleta 5 lwazeeko nga bamubbi alese 5 omanyi nti Bobi Wine abadde asobola okuleeta ba MP 15 singa tebamubbi gwokimanyi nti nno singa Anita Amongo genda olabe ku kyalo kyabwe
wadde yazimbawo eyo usimanye nyumba eringa hotel tebamwagala kyova balwanye ebyo mu Western Uganda yonna babajjemu Bobi Wine abadde asobola okuleeta be mpichi 15 besi gye batasobola kuleeta besi yakomanga mbe mpima 13 Bobi Wine mu buzibu bwonna nga babbye be mupibe buli kati gendo labe Miss Kabanda yawangudde Kampala aga Katonda mu Lubongo yawangula Kampala wabula Lubongo yakiyanyiza kyatategererawo ate nga Lukwago yakikola enkambi ya State House gye bagamba amagye we galondera o making anga sure nti balonda mangu ne mufuna ebivuddemu Lubongo yalira kisinga ne balinda zonna zino diara form zeno police station endala ne zijja bali ne bategera nti batukubi ne baleta diara form nti wali amagye we galondedde nga olaba namba ezivuddewo otya n'okutya kuba mubbira n'omuntu omulago babba yakyamani Nyanzi batya yajja bwati kuba musajja watwali jento kani imagine bamujjako diara form awo nibo ziddusa ensiyo nangeraba chobola Miss Kabanda yazze n'agamba batembeyi bave kuno lwansonga akimanyi tebamulondangako otegeti kyemugamba n'abalala kati buli akana akantu Bobi Wine byonna bikoze Bobi Wine yategera engeri gyagenda okuba mu Museveni etya Museveni togenda mukuba mwaka ogwo that is one omukuba otya omukuba omujjako emirandya kalamu kangubulye nga ffenna tukyali wano nga Trump akyali awo nga president wa America nga Republican ekyafuga America nga interest yayo kukola bugagga tosuubira nti no ensi z'abazungu nga America wadde eraba nti Museveni akola human rights abuses tibagenda okujja omukwatako they are not going to say anything why balaba nti Uganda yeri mu kubasobozesa okuba Congo okuba Somalia Burundi South Sudan ekyo ina kulinda president mulala wa DP nete yabadde huko nete batuyamba anti kati uliriza kakalaamu bayogera ikakitika nkubulire gomanyi bano basanyuka bano okujja era olina kutegera system y'abazungu kubanga twafuka global village olina kumanya nti Europe interest ya yeruwa na America eruwa okumanya Bobi Wine atabuse katika nkubulire gwe kakalaamu Bobi Wine yategera Museveni tosola mukuba wakano omusobola agenda kubba agenda kukola buli kimu amanya agajjawa yesiga bazungu olina mukubirawa mu bazungu mu kisaawe kye wetwogerera wano kakalaamu kankubulire Bobi Wine alina point 10-0 Europe yagikutudde ku Museveni byola bebyo ngebyokusaaga kakalaamu nkubulira Gaddafi tebamu kwa lunaku lumu Gaddafi waliwo musajja bamita Jenani mama wa Benghazi erinya ligenze yali mu buwanganguze over 15 years nga abazungu basirise lwali olu kakalaamu tosuubira nti Museveni nga abazungu bali mu kubba bya bugagga bali mu kola nuclear ngo nuclear uranium ava Eastern Congo kati kakalaamu kankubulire bino ebintu nze waliwo omusumba yangaye wisdom nawe wagwaddemu amaanyi nemuga nze Kaye besi yaliwo nga tebasibayo banyankole kakalaamu mbuli abanyankole basiba ku mulembe gwa besi ite babasibako baluwa mbulira abanyankole be bakwata nti bavudde Kiruhura Museveni n'abasiba nkutwale Kiruhura nkulaga abana ba boda nga 10 kutwale entunga mu Janet Java bali munda gumanya abanyankole bali munda ne vice president nga mukazi kumenendo nebe sije samugoberera nyo sijja muwa buuza nze nali katika nkubulire mama nga ine dwali Rwenabatya ku kizinga nga namubako sente nga takimanyi nti nno ndi mu byennyanja bikalu gwe besije ngomanyi watu kwata ffe tugenda wali ne sente twabavuka tulina sente nga ndi ku youth wing teyo banyankole be basiba gende mbalala kakalaamu njaga tugende mbalala nkulaga abanyankole bali mukomera ku mulembe gw'Omuganda anti tosobola nanti kati nkugambye Bobi Wine enjiri ye genza deep nti kati newe twogerera n'abanyankole bavuddeyo kakalaamu no one thought nti entunga mwaliyo omuntu asobola okwagira Bobi Wine Omuganda kubanga bamaze emyaka 3 babagamba temulonda Muganda agenda bagoba we twogerera genda ekisole wava Abanyarwanda olabe Bobi Wine kyakola kati nowuliriza okumanya Bobi Wine yakubye Museveni
yamukubye gole yasembyeyo European Union kati agina mutano Bobi Wine yalese obujulizi bilito yogera Bugezi bino si bya munyago batamanyi luzungu omanyina nabaka bedi bwanika nga yogera luzungu katanse seme Bobi Wine yalese obujulizi ku bujulizi bwe yalese okumanya Bobi Wine bya 7 n'engumi netola nkulaga European Union kati kangubuli ngono okuba mu 7 omukubira mu bintu bisatu omukubira mu European Union n'omukubira mu Bungereza n'omukubira mu America right now America balina obujulizi ne because of interest basara okusirika gwara ulideko Trump ngavumira Bobi Wine no Bobi Wine ayingira America nga wayagala n'abaana be nabiki government amanye ebibi ebigenda mu maaso mu Uganda but because of interest nasara okola ki nefulanga atabira kitegeeza at any time empologoma ya America ezukuka kati nkubalira Bungereza ne mu parliament ya ba discussing about noop tochura nko bayita senyonyi kitegeeza Bobi Wine agirina ebadde bula European Union yaleso obujulizi ekyasinzo okuba Museveni namwe abalokola abefula basabira Museveni mwaswadde ba pastor Bobi Wine agambye okumanya Museveni yabba akaluukano Museveni we yalondera yafuna obululu obusinga register obululu bwasinga abalungi obululu Museveni bwe yafuna ku kasomero kalonderako kayoge akunetira ebibi kati sikula aneda byenjogera ku chano ya kakalaamu byange bivunanyizibwako bajjajjange bava isingiro twasenga maokota amwafu munyankora afu munyarwanda mama wange nasuna nze sava nkwata mpora kati byonna nyina nejjajja wange ava mu star nyina emisayeji hafu munyarwanda hafu musoga hafu muganda hafu munyankoli hafu dosoje to say Bobi Wine yakubye Museveni enkona negweri yakozechi Museveni era bannaye kato kakalaamu woba toyina katonda Museveni yabbakalu neera birechi yalita manyi nti no Bobi Wine agenda kuba ne register bwete bage yabadde ayogeranga buli kyayogera bakireta balese register omanyi oyogera n'oleeta obujulizi balese atete Bobi Wine ku nseza ayogedde Bobi Wine yensi yokka gye bayisa ambassador era bakimanyi tajja kujja omanyi kye bakola resolution nendozo totu confusing Geneva Summit na European Union gundi ati buliriza ate kati buliriza njala kuchitegeera Geneva Summit ya UN European Union yayise uliriza Geneva Summit eyo UN eriawo eya human rights branch ya UN etule New York ye wava ba technocrat mwenda musooka eyo ne muleeta okubaganya ku nsi ebyo resolution kyebayita resolution oba conversion niba balifuusa etteeka resolution yayiweeveeyo nejja mu New York nti fe abagezi twazudde kino twayise n'ambasada n'agaana esebo owa Venezuela yazze n'ayogera baawunzise bagambye ku bye tuwulidde byonna twetaaga no gundi minister wa foreign affairs wotunuulira uli kano nsaagala tukabuuke Museveni we yalondera ku ssomero Bobi Wine yaleese register electoral commission ng'abalonzi balina katugambe kuba 10 nga Museveni yafunawo obululu mutwalo gumu tukati kisoboka kati bulira kano kakalaamu saagala tukabuuke electoral commission teneegaana register because ekimanyi neemala yejeegaana egenda ku ebitabudde wakaite nakumeka bucha Bobi Wine ayogera kitegeeza register entuufu kitegeeza Museveni yabba obululu yabba emitwalo emekaawo kitegeeza Museveni yebba neyeerabira kakalaamu kankubira okumanya Bobi Wine is God sent no one knew nti Bobi Wine agenda kwogera mu Geneva Summit aleeta obujulizi Museveni nga we yalondera yeewe emitwalo ng'abantu abali ku kyalo tebasukka 10 kati okakasa otya omuzungu ajja n'akuwa obuyambi n'agamba linda kuba nange omusajja we yalondera amaka agali ku kyalo tegasukka maka 10 yafunayo emitwalo emeka nti 10 naga atono mubbi muzibu ne bagamba twagala wano minister abazungu abakimanyi Gaddafi
mulaba bano bakabana ne bali omusu bavuma abazungu Kakalaamu Gaddafi yavumanga abazungu bagambu yayuzako n'ekipa Gaddafi lwe yasomba okuba mu UN yakola bwati yali mu UN jukire no branch yeri yagenda okogana n'ayuza charter UN charter gemateeka gavuga UN n'agiuza that was the last time Gaddafi lwe yasemba bano tisibavumi Gaddafi yavumanga abazungu yawunzika ate katika Kakalaamu nefete tunawa bobono sijja kuga nti Museveni avaawo enkya naye omanyi omuntu omutemako amatabi mpola nkunyonyodde amaanyi ga Uganda siga Museveni naye kyenalabyeko ndowooza bannayuganda balina interest mu kumanya ki ekiddako otunulira abantu bonna ba speaker babadde mu Geneva nga tugenze mu Geneva olaba numbers eziri ku Bobi Wine yekka yasingako numbers ya Bobi Wine yakoze record ate kati kankubulire mute mwategedde bwoba oyogera baagala nnyo okugoberera bantu bameka one ku social handles za Geneva conversion ababaddeko Bobi Wine yasose n'asika abantu emitwalo egi nga tekibangawo go and check yasose n'asika 5k nga yakatandika awo abantu bali okwo nga nekyo kyenyini tekibangawo 5k yokka yabakubye enkiko nga teri speaker ali ayogedde abantu ne baba 5k nga bamugoberera n'agenda mu 10k nga atandise kati ebyo n'abazungu babigoberera nowa Venezuela teyawezeza 1k kati Kakalaamu sikugambye nti nno Museveni bamuggyako nkya yesebo naye bw'oba olwanyisa kati Kakalaamu kambabuli abakkiriza muri wano Katonda yagoba kabaka Sawulo n'alonda Dawudi ne bamufukako amafuta Dawudi okufuuka kabaka omanye emyaka egyayitawo 10 kabaka yalonda Dawudi Katonda yalonda Dawudi n'agamba yuno kabaka naye okusiziguukula Katonda okugyawo Sawulo Kakalaamu mpuliriza Katonda okukwata Sawulo mu maanyi ga Katonda it took 15 years God to uproot Sawulo kati gwe olaba Katonda kyamutwala emyaka 15 okugyawo kabaka Sawulo oyagala omukulu Bobi akwate Museveni amuko mu lunaku lumu mugende musome ebyawandiika sajja ayogera ekigambo kimu yagamba olaba tekinnaba kuggwa olaba tekinnaba kubeera mu ntebe omanya tekinnaba kuggwa nze sidespise nga Besigye era nze ndaba abantu avuma Bobi Wine nze ndaba Gashumba ng'avuma Bobi Wine nenseka ne mmanyi oyo bwavu bwe bumusumbuwa era baleke bavume ndaba Munyagwa yeeyita Omuganda ng'avuga muleke Munyagwa baali banaku nnyo ize neighbor era mwalaba ne tata wa Munyagwa ali mu bisaati nga biri awo biringa nga bisiimuula nga musajja beeyita basiramuka lwa bunaku Munyagwa ne bamugaba ku Birali ebwayise yajjiramu abo abantu abazze okusomera mu masomero ga bagatata nerinnya ndera Madalaka simanyi Madalaka nga banaku ba Munyagwa kati Munyagwa musajja aveeyo musajja wa tribe ki neyetuuma Munyagwa munaku baleke bavume Bobi Wine afune ekyokulya kati Kakalaamu ffenna tubadde wano musajjawo Bebe mukwano gwange akimanyi nze ayita one ne Bebe yankubirako n'essimu nanga wisdom nze mmanyi lwaki nnumba Bobi Wine nenkitegeera nanyinyonnyola bwe mulaba avuma Bobi Wine Kakalaamu ffe tubadde wano ne Bebe atutte emyaka gye gyonna egy'obuvubuka nga ennyumba emulemi okuzimba kati alina fulaati mukyawe muleke kati alina n'ekkwale y'amayinja nze yankubira because Bebe twali ku kafo bakayita deviate nze nalabanga Bebe bwe nti nga tugenze kulaba movie ku Cineplex okitegeera kati yankubira nanyinyonnyola nentegera nengamba waayo omanyi omusajja alina kyakola ki kyagoba simple as that era nze waba tuusa okwogera nga nswitchinga ono nga nzira ku birala obutanyiigira muntu nja kunyiiga kuba kati Bebe asobola okwogera bwentyo nepamira ku lw'obusungu kati nkole ntya kasinyiigira muntu naye kakati Kakalaamu okitegedde nze Besigye simusa wansi naye tulaba mileage Besigye yakola nnyo Uganda tekyusa Museveni lwaki Museveni amaanyi ge gava mu bazungu bw'okwata abazungu abo osobola okutta ensi yo ng'obasanjaga busanjazi nga teri agaanye lwa nsonga nabalaze nti Uganda geographically eyina amaanyi gaayo
nti erinanye Congo America jejja uranium, erinanye South Sudan America jejja buli kyabugagga, erinanye Burundi, erinanye Somalia. Kati yensi America, Abangereza, European Union gitunulanga nkulu kubanga Museveni asala okusaddaka banna Uganda n'abatwale Somalia ne bafa. America okujja ebyobugagga. Teri nsindala newe ba Kenya. Kenya ne bamala bakwata banna Kenya ne bafuula Congo 10. Banna Kenya bakeera Nairobi. Kati Museveni yabikola byokka ne tutanyega. Kati abazungu tebaagala Museveni byako. Kati bwoba olwana ne Museveni olina okumanya bwe mulwanyise Uganda simalirayo nnyo maanyi. Nyina kukola ki? Nyina mukubira mu European Union, nyina mukubira mu UN Geneva Summit, nyina mukubira mu UK Parliament. China atwala olunaku lumu nedda. Kakalamu naye ngenda kugamba ekintu. Abazungu okumanya abazibu basolo ojja bwoti n'obujulizi ne babulaba ne babukakasa ne bateeka mu fayiro ne basirika. Fayiro zono omusajja omugwenyifu Epstein oziraba ziwera n'omutwalo bagaye bazisonze olunaku lumu. Kati omuntu ogenda n'omugamba batuuka okugirako muganda bwe batuuka okugirako muganda wa King Prince. Abasajja bakuŋŋaanya fayiro zisukka mu mutwalo tebazikuŋŋaanya mu lunaku lumu kubanga oli omusajja Epstein yali musajja mugagga ng'addiringa n'abasajja bannabyabufuzi ne bakuŋŋaanya fayiro zaatwala emyaka ye. Nze kugereza example Kabaka Katonda kyamutwala emyaka 15 siguukulula Sawulo ku bukulembeze. Katonda kale lwaki Katonda teyayima mu ggulu n'ata omuliro ne gujja ne gwokya Sawulo Daudi afuuke kabaka. We have to understand the dynamics. So badde nsaba musomesa Dr. Kazibenze manyi pressure gy'aliko n'abalala muleme kumalamu maanyi nga tufunye Bobi Wine gwe Kakalamu kankubulire. Do you know nze luli nalaba Bobi Wine nga ndi ku bunkenke? Omanyi nti Bobi Wine yayogedde nga ndi stable. Ogwasooka ali omweralikiriramu gatata. Kakalamu takuba embogo. Kwa nali maze okulaba Dr. Bedi. Mubayita ba Bedi nga bakuba embogo ninga musajja wange. Bane amala Kakalamu Bobi Wine yayo kati Kakalamu kankubuli. Bobi Wine yayogedde ne batuuka okulonda. Walabye okulonda kwabaddewo? Zirabe ka video kade edited. Keko abantu babitegeere Olufaransa lukola nnyo mwezi ensi. Bagamba tugenda kwisa resolution ku Uganda. And Bobi Wine yajje bululu 57 awoka ne bagamba resolution passed kitegeeze kiteeso bagenze kigoberera ne bayita minister ngogwe odda ku TV ya simanya CBS BBS ogambe abazungu bayagadde byabutali mbabadde banywa mu chai Garcia odira omuzungu ku sente zaabwe bajje mu yeni summit. Olese example y'omusajja ono ya fayiro gye twogeddeko ate ng'erireetinga because ku ssaawa zino eri kubu ebatadde naddinda muntu gwenda wanenga nti erabika okwa Isirairi eri mubateeka ku bunkenke naye nti etadde abantu ku bunkenke ne Trump nnyini omulaba buli bagimwogerako yali agenda kusiba gundi Noah Travel kujesi kumukolako jo kati like buli omu yeekanga agamba ayinza n'okuteekamu AI nenesanga anaye batuuliza ekifaananyi mu fayiro naye nga siyeze. But it took years by the way. It took Kakalamu. Bw'obodde jukira tuli ku muntu amusinstitution. King yagambye muganda we nti yagaye bana kubyanda byako bimala oyo mutwale. Ne bamujjako ni title. Basoka mujjako title. Nalowooza ekyo kimala. Baganzo oleta fayiro endala. King nagamba bannanga for the last 300 years teriyo mulangira wa Bungereza gwe baali bakutte. Ya kituufu ono yasose for the last 300 years nekitwalidde abasajja emyaka okuŋŋaanya fayiro esukka omutwalo. Kati we tuba tuli ku musajja omu gwe bayita Epstein go ozanyisa ensinga Ugandan institutions nti kigenda kutwala olunaku lumu. Ŋŋenda kugamba Museveni omulala n'omwana we n'abazzukulu bagenda batya Kakalamu gwe lwakubanga okyogera osanga abantu abali mu gavumenti ya Museveni bonna bali awo tola nti balina ssente. Gomanye engeri gye beeraliikirira kyovula agalwadde balina gangi lwaki bamanyi kye bayita nti gwe bakuteekako fayiro. Kakalamu wali abantu mu gavumenti ya Uganda nga tebasobola kutambula be tutamanyi bonna be baagaana okutambula
kati gwe Kakalaamu kirabanga ekyokusaaga nti tekiruma bakwata ebintu by'omukazi oyo n'asooka abyegaana ne bagenda yali gundi ambassador wa UK n'agenda Museveni it's an open secret ebyanita Mungu era Museveni yagamba banayanita bandeetedde wano ine ennyumba 2 mu Bungereza tasobola kugenda UK tasobola kugenda mu any European country kyobola wagende wa papa yakubisa nnyo emifaananyi muffe bakapere mu Vatican ne baba kubanning okugenda mu nsi zonna osobola okugenda Vatican ne Robert Mugabe yagenda ngende wenenye batekawo room eyo gende wenenye kyobola buli wagenda yekubya nnyo ebifaananyi ne tasobola kugenda Italy kale bakukiriza okuyita Italy kubanga Vatican teyina kisaawe ne tasobola kugenda na France na wa bamutakeyo ne Kadaga yagamba mugenda kulonda speaker tasobola kugenda kukiikirira Uganda mu nsi yonna kati gwakirabanga ekyokusaaga Kakalaamu ne bali abasajja bamanya abazungu basoka n'abatuna Museveni ne bakana no Museveni tetujja mugamba katuddira abantu amwetolodde abawula omutwalo tubateeko sanctions ekisooka bano balwadde basirimu bano ba mitima bano babino kataago bajja kwetaaga ne bateako gwe bagambye kale Kayihura yandiyagadde okugenda ettaka omujjanjabireeyo kubiyeyina ni wano mu Amerika so njagala mukozese fayiro z'ono omusajja Epstein yali musajja ng'akozesa obwana obuto ne bamalaaya obwana obuto nga butwala ku kizinga omusajja we bamukwata yettira mu kkomera ne buli yali addirinze naye kitutte emyaka bagenda bamukimayo baleese fayiro esukka omutwalo omuzungu akobera ebyo Bobi Wine bye yayogedde byonna kati biri documented omuzungu ayagala nnyo obujulizi toyogera Besigye munda geeyo Besigye we yali agenze n'ayimirira bw'ati nayogera with evidence nze newunya abantu bavuma Bobi Wine waliwo omusajja ono muziba abeera mu Australia ye eva ava mu Australia kuvuma Bobi Wine gwe mbuuliraayo anti awagira nnyo Besigye gwe ŋŋamba nti Besigye baamuwa waliwo n'omusajja omulala yagamba nti no Bobi Wine yajja n'asinkana mbu seneta ebyokwogera ne bimbula oyo omusajja yabadde ayogera nina akantu kestategeera omusajja yayogedde eddakiika 9 Kakalaamu for the first time nga sagala Bobi Wine amale ono omusajja engeri yasenzisa ebintu omanyi abadde ngaali ku kompyuta naye kati nzaabuuza Bobi Wine yanyakulako Besigye maanyi ge kiki ekyabaawo okugamba nti abafe abantu b'omwoyo waliwo kye tuyita crown Kakalaamu waliwo ebiro ebituuka Katonda n'akwambaza ekintu okay naye ndowooza teyakyetegekera right anti newaba teyakyetegekera Katonda yakuza omuntu Bobi Wine yajjanga lwaki babuleminga Bobi Wine ku lwono ku lwa Besigye munnaye Kakalaamu amasannyalaze Katonda yagaba favor Dawudi yajja Dawudi mukomesezemu biwero Kakalaamu bw'osomanga message njagala okitegeere namyalo yaddira abaana abavubuka wali ekyaddono balina akawunti esukka buli omu mu 2 bamanya nti Kakalaamu akyaziza buzido bagenda mu comment section abamu no balinako ebifaananyi bya Bobi kyenkugamba yayambaza n'avuma gwe tekikwewunyisa waliwo eyateekako ekifaananyi n'abakungu ba Kabaka bwe bagendebwa Bobi nga kyalinako naye ye oluba oteekayo ng'avuma bateekawo abantu kyobola nze sisoma comment babateekawo abavubuka bali paid nga baliwo bamanya nti Wisdom ayogera ku channel eno tuliwo kumuvuma kumalamu maanyi kati gosirika nze nalabye omuntu ng'ali mu kuwagira gwe tosobola kugamba nti abazungu ensi zonna eza Europe zikuŋŋaanidde wali zidisikasinga noga abanyumiza mbiwedde sure omuzungu yakola ekyo nga mugenda omunyumya mbiwedde munywemu kacyayi mbu munywemu kacyayi yazimba ekizimbe kiri taken off by money mbu banywamu ne banyumyamu ne batambula Kakalaamu okutekinga action omuzungu akuŋŋaanya sofa njagala gaba bannayuganda Museveni Bobi Wine yategeera engeri gyalwanamu ne Museveni nti Bobi Wine kati okuva mu mambuka paka mu Maserengeta tebakulimba Bobi Wine alina obuwagizi n'amanya kati ekiddako ki omusajja ono nyina mulumba gy'alina maanyi wa mbazungu nze nja kutandikira pulaani gundi endala ey'Ebulaaya Bobi Wine engeri gyakikoze ate nga iringa yakusaaga kakati Kakalaamu kankubuuze oyagala kuŋŋamba nti parliamenti ya Bulaaya neyogera ku Jolo Ssennyonyi like that ebuliddo byeyogera
Kakala omuntu nadda bwati mbw ali ku BBS naga parliament enyini ambunyime eyo gise yanita amonge nti parliament ya Bulaaya prime minister kabaka wa Bungereza no parliament ya Bungereza I mean prime minister kabaka wa Bungereza ya mukakasa never discussing ku Joel Senyenyi never muyita oli nadda ku BBS n'agamba ebyo boogera mu Bugezi really Bungereza ine ebintu bingi nnyo nesi ne wano wetusinzira wali nyini so olibale gwanga luli mu kingi tufugwa Bungereza tebalina byakola kingi bana Uganda nze mbagamba to nga Katonda bwe yatwala Saulo kyamutwala emyaka 15 ngono omusajja omugwenyifu Epstein bakunganya files ezisuka omutwalo it wasn't one year thing kati omusajja Bobi Wine adiringa na gwanga mwe bana Uganda musabire nnyo Bobi Wine bamutaddeko treason twakitegedde minister Okero oli mu BBS mukubidde n'agamba yali kugwa treason yaga teri ambassador agenda kuwa mu Bobi Wine masanya naye kakati okimanyi nti nno kati kankubulire oyo Okero oliemu emyaka gyama okutuuka okuba ku kifo ekyo kiri enti yayambazanga muhoozi pampa nga bali e Nairobi teri muntu yeetaaga Okero oliemu singa abadde walinnya mweri summit bandyogedde erinnya lye tebayogedde erinnya lye bayogedde ekifo waba wamaanyi ng'amanyi oluzungu agenda defending oli byayogedde because ensendala zijja ne zijjawo bulimba okumanya Bobi Wine yasikwalinze gomanya abasajja ne boogera n'oli omusajja Okero gwe battira simanye yiganga bakuba essasi bagenda n'abaana gwe bakuba essasi ali akyali bamutte yafa basooka kwogera naye bayogedde before nga Bobi tannayogera nga bayogera ebya happening kati gwe ng'oŋŋamba nti simanya CBS bali boogeddemu omanyi boogeramu mwe muli ebintu byammwe nampuuta zammwe Uganda kakalaamu bana bali mu byobufuzi bamanyi kye bategeeza kyova olaba gavumenti ya Uganda yaguze abantu aba gomanyi sente zebabawadde okulongoosa erinnya lya Uganda mu bazungu badde ne beevumiza abazungu ne bawa abantu $1 million ziri eno basasula abantu kugenda kukola ku pyara kulongoosa linnya lya Uganda abali eno fe bawa bawadde bazungu waliwo faamu ne Bulaaya nga mba mwagala kutunda katugaye mmwe Kongo mwagala kutunda linnya lyammwe libadde lifudde nga bifaamu namba kyezikola millions of money era nga balobinga bamalo kate balitunda nti ku TV bagenda muzina ensi ya America muziwa ne bagenda ne boogera ne baseneta ne balobinga okulaba president nti bannange tubadde tusamula president wa Uganda kale mulaba ambassador wa Uganda kino si kikyamu bwe bityo kye kibasasuza lot of money naye abaana balina art mu business ate yo no business ndo ya ddala abazungu babiri n'ebifaananyi biri ku social media be bawadde abafaamu Uganda be yasasudde gomansenzi basasudde kati gwe ngonga kugenda kwegayirira omulimu gw'aba bazungu kujja mu European Union ne balaba Prime Minister wa Bungereza banayi omusajja mulabe mumuulirize kino tukikole bwe tuti kino mukyetaaga that is their job tetugenda suka wano banaye olwaleero twagala basibuli wano kulakutira n'ensi yange Uganda atakumira mpeera abatukuumire bye bye. The Answer Channel, a solution to every situation.